Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kale kutyo olwokuba nti amaanyi matono nnyo gajja genda gadda mu bwe gatyo njala tutandikirawo bulungi nnyo n'akalowoozo ka leero ndyoke ngende ku Kigulalogy ntandika video. Akalowoozo ka leero njala kagendera bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka. Ebiseera bingi nnyo twogera nnyo ate ne tulema okukola ebikolwa. Tukimanyi lunye nti ebikolwa bisinga nnyo ebigambo. Ate nkimanyi mu Uganda buli muntu alina obusungu obubwe. Obusungu obwo njagala okozese gwe ng'omuntu individually olowooza ki ekyokukola eri ensi yo. Abakulembeze bangi mu Uganda betulina naye abalina ensa batono. Omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu ffenna gwe twalonda yakola emirimu gye bulungi nnyo n'agiteeka wagirina okuba. N'asuubira nti be yali ali nabo nga abakulembedde bajja muyambako okuggusa ekyo. Baamulyamu olukwe ate bakyamulyamu olukwe. Kale newankubadde nti bwe tuba tulwanyisa dictator tubanga abalwana ku street abalwanyisa abayaaye. Dictator si kyekintu ekyokumala okugwira okulwana nakyo. Okulwana dictator olina kuba nga oli prepared, olina okuba nga ate mukuba mulabadaba style. Kati njala kusaba buli muntu yenna bwe baali balwanyisa Idi Amin Dada Museveni n'abantu abalala zaali front nyingi nnyo era buli muntu nabaga bibinja byali bingi nnyo ebyali byetondeseewo okulwanyisa enfuga eya Nakyemali ya Idi Amin Dada. Buti ongenda kusaaga omuntu ali eyo leka kutunulira Lumbuye, leka kutunulira Pato Mugezi, leka kutunulira Pato omuntu wa wansi, leka kutunulira Konjo Mugezi katumya William Asimwe, leka kutunulira Nensima Gift, leka kutunulira ani omulala, leka kutunulira Katongole Julius, leka kutunulira Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobby Wine. Gwenga gwokoze woki ku busungu bw'oyina obukozeemu ki. Kye tuyita street fighting ye nwana y'ekiyaaye etaliko kwetegekera. Omuntu omuyola ekigo, omukube engumi, omukwata ettayi, omugjamu empale, omuywa amannyo, okola buli kimu kubanga tekubeera liifiri. Bwe tuba twagala okutwala dictator mu nnabo kisimufungize tetwetaaga kuba nti buli omuntu stationize wamu. Buli muntu oli waddembe okukwata ky'okwata. Ate tebakugamba nti tusobola. Museveni yatandika omuntu omu n'agenda ng'aguza idea mikwano gye be yali yeesiga n'atuuka okuba nti yasobola okuwangula abasajja bonna. Naawe ali eyo osobola okutandika okutunda idea yo eri mikwano gyo gye weesiga ne mutandika. Ne muleka kuteeka ku focus ku bantu ba individual. People, they can disappoint you, but you yourself, you can disprove others by forming your own forces to liberate Uganda. Buli muntu ali eyo osobola okutandika ekirowoozo ekikyo. Nkugambye nti bali bafumula Idi Amin Dada mu Uganda, forces zaali nnyingi zaakuŋŋaana. Buti on'okutwala Museveni twetaaga forces nnyingi, tetuteeka magi mu kisero kimu. Singa Robert Kyagulanyi Ssentamu avaawo nga Uganda ekomye, singa Lumbuye avaawo nga Uganda ekomye, singa gundi avaawo nga Uganda ekomye, nedda. Twetaaga amagye bangi, buli muntu kabiri mukazi kabiri musajja. You can start your own battle. Temulinda muntu gwe kenyini osobola okutandika ideas zo ne banno ne mutandika okukola omulimu guno. Naffe tujja bega ate tujja basanga kuba temanyi abantu kibafumba. Bannayuganda batandise system y'okwekolako omulimu. Tetugenda kulinda kintu kimu tulinde Kyagulanyi. Nedda Kyagulanyi abamwetoolodde bonna bafu era naye akimanyi anoonya butya babeetakuluzaako atandike ekirala kyatandika okukola. Kati naawe ng'oli eyo please nkusaba tandika ekintu ekyo ne idea n'abantu b'osobola okufuna. Museveni teyava mu ggulu, teyava luddawa, ategeera nga ggwe amusinga n'okutegeera. So kye mbagamba please mutandika okufuna ideas zigenda otujja wano nga naffe tuyiya ideas tumeteeka amagi mu kisero kimu. Kakabadde akalowoozo ka leero njala genda ku Kigulalogy. Nga sinagenda ku Kigulalogy kyalo njala mutaagingireyo seriti bahabula otabasala mutano wa Kalenzi sente temezezede sanga bisibe. Njala mutaagingire Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Mr. Kawenkene. Njala mutaagingire Janet Kembabazi mutabani wo Muhoozi Kanyarugaba. Njala mutaagingire bannabyabufuzi bonna. Njala mutaagingire Frank Kashumba. Njala mutaagingire omukulu Geoffrey Rutaya. Ndyoke ntandike video ya leero ne Kigulalogy. Kano ko njala mukataya sene mukasindikire Frank Kashumba n'abanyampi abali mu ggwanga beefudde nti basinga okutegerera eggwanga. Njala tandika bwenti n'Ekigulalogy kino nsooke nzanye video eno mukirayo bulungi nnyo tulyoke tutandike n'Ekigulalogy kya leero. Njala tandika video eno njala tandika ne video n'akatandikano. Ya officially tuwabidde Rutaya Geoffrey tumuwabidde okusiga ensige ezizo okuvaako okuttibwa kw'abantu. Nze nali namusonyiwa nganzi n'ekirabika ate akiyisizaawo okitegeera.
and bw'ataaveeyo ku apologizing officially, we are going to his constituency tumulage amaanyi ge tuyina. In this day and age, yes, abantu bacha sporting out amawanga. Nze kankubulire. Kutamanya oba ennaku zino neri straininga nnyo okwogera kubanga nga Lutaaya mukwano gwange singa tabadde eyo sigenda girwako. Omukulu Frank Gashumba oba Frank Kasumba tukumanyi oli musajja Munnayuganda yazalibwa mu Uganda era obeera Munnayuganda tuli Munyarwanda. Mu Uganda ffenna tuli Bannayuganda ate tutula mu Uganda. Sirabangayo muntu abeera mu nsi ne yeeyita eggwanga eddala mu ggwanga eddala. Njala kugamba kiwagamye togenda kuwabira Geoffrey Lutaaya, please genda omuwabire ng'obudde bukyali. Era ngamba Geoffrey Lutaaya kiriza ne bakuwa ebbaluwa eziriko intention to sue zikiriza ozireceiving. Ebisigadde bitulekere. Ffe tugenda kupokera omusimbi ku social media tugukuwogenda mu kooti ozesene embuzi etaliiko bwoya buli kimu tujja kikkolera ffe tuleke bulesi. Frank Kasumba eita Frank Gashumba, please nga nenda bugisi mufundizo olunaku enkyalo wakuna genda mu kooti oteekeyo musango owabire Geoffrey Lutaaya ffe tujja kukubulya ki ekyokkola. Omanyi basajjamu mwebuzabuza nga bafuka banaaba ng'ate obwongo mwina butono nnyo. Eno message njagala egende wo Frank Gashumba oba Frank Kasumba mu Kigula Lugikyalero especially kikyo. Ate nga sina kitandika nkulabula musajja mukulu Ssedduvutto kirabika wakuza mutwe nga mmale amagezi wagalika wansi. Ebiseera bisinga bw'oyogera ennyo ng'ebikolwa bitono abantu beewunya entegeerayo. Obuwanga wammwe bwe mulinamu obuwo butataliza ekisaze n'ekitasaze ekitambula n'ekitatambula y'ensonga lwaki nti olowooza ng'ekikere ekiri wabweru w'amazzi. Njala kutegeeza ekigambo kimu. Weeganya ebikolwa biwaddeko ku kamu kabaga kamuwala nga gula dduuka ensi yakulabye. Ojja kubalukanga bomu kweno generation eriko. Muwala wo twamulabe nga introducinga boyfriend we. Ate nga ne boyfriend we yabaddewo mukoddomi wo. Nekikuluma n'ozimba maaso negakutumbuka oba n'otwakala amaaso ng'owulira nti omulenzi waali awujja ekiwujjolo kya muwala wo ate nga naawe okiwujja nga muli abasajja babiri ku function yemu. N'enjogera gye wayogedde singa ogyetegereza wabadde olina ekinugu ku mutima. Mweno generation Frank Gashumba ogenda kubaluka ofe oyo omwana we agenda kutta kubanga ekisooka okulembeza obujja ekyokuli okulembeza obutasoma ekyokusatu okulembeza obutamanya nti omwana abanga akuza azze emyaka 18 tumulinako control. Kati oli mvubuka abanga ayagala muwala wo good enough wafunye omusajja ayagala muwala wo kati goba waliyako wano zaako kendeeza akamanyiro ojja kubaluka omwana ajja kubalula obalukenga bom naye awo si wengenda waawala njagala okulaga mu Kigula Lugikyalero. Frank Gashumba bakuwaana okudduka ate toyita wosula oba opangisa. Munnange nazzi kuno abantu bangi nnyo twabasenza mu Buganda era ne babeeramu naye ate gwe bwe bakuwaanya okudduka munnange oyagala kuyita oli. Ogambye ogenda kuwaabira Honorable Lutaaya olw'okusiga ensigo ey'obukyayi muno ekisobola okuviirako abantu okwetemaatema. Era gwe n'ogamba nti talina buyinza kwogera ku bantu abayitibwa Abanyarwanda. Njala kubuuza mukulu. Kyogamba mu 1994 Abanyarwanda mu ggwanga erya Rwanda bwe beetemaatema akakadde kamu Geoffrey Lutaaya yabagamba okwetema. Mwe kennyini Abanyarwanda mwegwoga nti oli Munyarwanda mwetemaatema akakadde kamu. Oyagala kungamba nti Geoffrey Lutaaya yabalagira okwetema. Mwe kennyini mbanga musobola okwetema nga muli mu ggwanga lyerimu. Kati ate okuvunaana Geoffrey Lutaaya ayogera ku nsonga z'abantu abazze okuwamba eggwanga n'omuvunaana. Kati gobo yagala kwabira Geoffrey Lutaaya bw'obanga nti oli Munyarwanda nga ate oli Munnayuganda wateekayo petition ewaabira ekitta abantu ekyali mu Rwanda mu 1994 before nga tonna waabira Geoffrey Lutaaya mbwa asindika message ekuma bantu omuliro sooka ogende obuuze mukama oyo seriti bahabula Munyarwanda munno bwe mutasobola kusisira mu nsi nti mujagala ate nga mugiryamu olukwe omubuuze mwakola petition ewaabira abantu abatemaatema Banyarwanda mu Rwanda. Geoffrey Lutaaya teyaliyo gwe kennyini ne mukama oyo seri muli Banyarwanda which is okay. Naye before nga tonnagamba ogera kuwabira Lutaaya genda osooka owabire Abanyarwanda abeetemaatema mu Rwanda kakadde kamu ne kafa kubanga tolina magezi
message yange eri etya ogamba ti Geoffrey Rutaya asiga ensigo y'obukyayi eyinza okuviirako okutematema bannayuganda ekyo mu Uganda tekisobola kubeerawo impossible tuli ggwanga eri Uganda gwe bw'oba olya nti oli munyarwanda nnyo please kwatamu obuntu bwo odde Rwanda bakuzalya mu Uganda kitegeeza oli munnayuganda bro promoting obunyarwanda mu Uganda kiba kitegeeza nti gwe oyagala kukola kye tuyita extension mu extending eggwala ya mulite mu Uganda nga you're protecting something ninjala kubuulya gwobaga nti Geoffrey Rutaya asiga obukyayi nkubuuziza mu 1994 bwe abanyarwanda beetema akakadde kalamba Geoffrey Rutaya yali oyeba mu muliro mweke nnyini mwetematema n'omusango tegulyo mu International Criminal Court kati ogamba otya ogenda kwogera Geoffrey Rutaya njala kubuuza mu kooti ogenda muwabiranga ani ogenda muwabiranga munyarwanda ogenda muwabiranga munnayuganda kyekisooka ogenda muwabira nti aleeta messages ezisosola mu bantu asosola baani abanyarwanda muva mu kitundu kye kya Uganda mwogera lulimi ki mu Uganda era musibuka wa kyekibuuzo kyenkubuuza kubanga olina okuwa omusango waba nti nze gundi oba nsosola nva mu kitundu gundi njogera olulimi gundi kigashumba abanyarwanda boogera olulimi ki mu Uganda basibuka mu kitundu ki mu Uganda gwe gubagenda okwera mu kooti so Geoffrey Rutaya ono muleka agenda akuwaabire kooti ojja gibuuza ojja kubuuza omulamuzi ampawaabidde yaani ampawaabira ku lwaki kubanga mu Uganda tulina muggwa bali bayita abanyarwanda ate nga bannayuganda no fena tuli bannayuganda kati muleka agenda awaabe fe omusango tujja gufacilitatinga ne obuuza omulamuzi ampaabiranga ani era asibuka mu kitundu kye kya Uganda boogera lulimi ki kubanga amawanga gasanga mu Uganda tugamanyi okitegedde bulungi mukulu kati nobanga otinkula entalo tobanga totinkulanga entalo ne wesiga omuntu bajja kulekayo kubanga gwe mulina kye mutambuza ne Museveni ekibalimi okugusa ne mujja kigusa ng'ensi etegedde naye temujja kigusa ku bannayuganda wali mu lukwe olwatta Sulaiman Jakana Nadduli video gye ziri tosobola kwegaana era muzeeyi Nadduli akimanyi lwakuba asirise otandise ku Geoffrey Rutaya naye kakutande Geoffrey Rutaya bamutoseeko obulabo baffe ojja kyemaanya nkiddamu Frank Gashumba wali mu lukwe olwatta Sulaiman Jakana Nadduli ne Nadduli akimanyi kakutande weetabe mu kitta Geoffrey Rutaya nga bwagambye omanyi bagamba kamwaka bwe kasasiro ganga ojja kyemaanya oba jja kifuwa ng'okizza munda omanyi oyasamirira nnyo gwe n'olowooza nti gwosinga okutegeera n'okanula amaaso ng'ente esala kolansi ng'olowooza nti gw'okwasa magulu okuyinamu diguli wali mu kuluko olwatta Jakana Sulaiman Nadduli otandise okwemba mu Geoffrey Rutaya naye tugamba nti bw'oba ogobanga musajja munno olekanga mwezi n'akozza gwe nkumaze ngenze ku information endala yandeese ekigulalogi kikomyawo Kansulenti wasanya Kaloli Mr. Araje Kawenke n'atuuse ntandise bwe nti njala tegeza bannayuganda mwenna nti ekigenda mu maaso mu Uganda kizibu nnyo ekitongole ekirwanizi ky'eddembe eky'ensi yonna nga kisibuka mu UN officially Museveni yaganye okuzza endagaano yakyo bupya ekya International Human Rights Organization offices zaakyo zigenda kugalibwa permanent n'emirimu gyakyo kino nga nze alengerera ewala kimpadde okutya nti bandibanga abasajja bano baagala kukola kye tuyita genocide mu Uganda nga tewaliwo muntu yenna asobola bakuba ku mukono nkiddamu ekitongole kye bayita International Human Rights Organization nga kiri under UN offices zaakyo mu Kampala Museveni yalagidde ziggalwe ne license yakyo bagigalewo era tegenda kuzibwa bujja kitegeeza nti buli muntu yenna mu Uganda atulugunyizibwa tulinddamu kuwa mu musango wantu wonna olw'ensonga kati tewali muntu agenda kugubira musango wadde okugulaba yensonga lwaki mulaba nti ne Uganda Human Rights Commission director gwe baalonda omupya munnange yeeyogeranga wala kubanga babadde bakimanyi nti waliwo ekijja nti UN bagenda gigwa mu Uganda bw'olabanga ebitongole by'ensi byonna bitandise okugobebwa mu nsi manya ekiddako kika nga bwe kyali mu Rwanda mu 1993 ebitongole bino batandika obigoba mu Rwanda nga tebigenda kutunula mbeera nga bweri kati olwali batandise obigoba mu Uganda kitegeeza nti enteekateeka yayo serina akabinja k'abanna bateekateeka okusanya bannayuganda era biketandise okwengera njagadde bategeeza ekyo nkimaze njala bategeeza bannayuganda system ya Museveni y'okusaanyawo ebyenjigiriza mu Uganda n'okusaanyawo basetendekera amanene egenda mu maaso bwe twogerera ntegeezeddwako nti ettendekero ekkulu ya Uganda Makerere University
eyali ekwata ekisooka mu Africa kati likwata ekifo kya 13 mu nsengeka za university era nga new halls ezimu zitandise okuba nti zikwata mu mbinabina era zigenda zigolawo mpolampola naye ng'ekigendera bano abasajja bazimbye universities n'amasomero amanene mu Rwanda era nga bapulaninga okutandika okutuuma amannya ag'amasomero agamu agali mu Uganda ogateeka e Rwanda gamba ng'okutuuma Makerere University Rwanda era campus essaayo ne bagenda giggulawo ndowooza mubira bulungi nnyo kambi batere wano ku mutimbagano mubira bulungi nnyo bamaze okutta Makerere University kati bapulaninga okuzimba oba okuggulawo university yango bagita Makerere University ngeri mu Rwanda ng'eyafa bamaze ogitta n'amasomero amalala butyo omugala bulungi nnyo nti bagenda kuggulawo university gye bayita Makerere University mu Rwanda ng'eyafa bamaze ogitta nga buli kimu bamaze okitta ekyo natonza mukitegedde bulungi nnyo era ekyo kijja baleetera okuba nti n'ebintu bye tusoma mu Uganda tebikyasobola kuba nti birina amakulu awo nno sigenda kulwawo okujjako okuba nkyabayisa mu bwangu mbawe information eriwo then tulyoke tugende ku kiki ekyatuleese. Okay, kamaliriza na kino tugende ku information. NRM yekyasinza okukola kye tuyita propaganda blackmail divide and rule. Nze njala okubaza mwenna abambise ku mutimbagano wonna mu nsi yonna mwewale nyumba balire ddala era yabikanga kubanga nze siri wakufa kyenategeddeko nti Yoseeri mu Yoseeri tibahabula otabasira mutano wa Kalekezi nentegerako Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Kawenkene ne Mathias Mpuuga n'abalala bakedde ku kyakyanca nga balinga bakimezezza okwomusana nga balowooza nti Chemical Ali Lumbu yafiiridde mu njege yagudde wane ettake kale butyo nga mbaga nti wali muntu alina programu za Katonda era bakyakyankizaamu essaawa ntono nnyo ate Chemical Ali nga gyali talina ttabbula yonazo wano lwali ngana kuzo mwezi 8 mwezi ogwokubiri omwaka 2023 Chemical Ali wali talina gyagenda kulaga Museveni nkutegeeza wendi paka last so mwenna abambise njala obebaza nnyo mwebalire ddala temujjangu okukubanga ogusimusanga okubiga omuntu nno nkiddamu okubika omuntu it's not a crime okubanga guba okikoze ng'omanyi nti kikunyumira ate nga nibwo okikozeko kimunyumira kati nze okufa it's not news kubanga nina okufa naye bwebanga sinnatuuka kufa wendi kati mwenna bakikoze njala obebaza nnyo ku TikTok ku Twitter wa ne mutandika n'okweditinga program ne mutandika n'okweditinga page za president mutimbyeko nti ambise no wera ndigudde ekyo si kizibu kyange okufa tteeka ne ofudde otya ate ofudde ddi ofiiridde luddawa so njala obebaza mwenna abambise mwebalonyi mwebalire ddala ekyo sigenda kirwako. Alright. Program eyokutambuza okuvuga empanka mu Uganda najogera dda nentuuka n'okkuba essomero ddamba erya SMAC nenkupa headmaster ne musuula wali ne muteeka ne mujjamu n'engoye kati ago si mawulira nago naye NRM ekozesa advantage kyetuyite ya blackmail badde ifaana ba president we yagenda mu ggwanga eya Italy ne babyeditinga ne bateekako rainbow colors ne batandika okubitambuza ku Twitter ku social media ku Facebook naye ng'ate beerabidde nti ebintu bino bibeerako original copy ne fake copies kati bo badde fake copies ne bazeeditinga ne bateekako ebifaananyi byabwe baagala nti president yasupporting era yasayininga program yasayininga agreement n'abasiyazi kati njala kugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze gw'eggwanga omulonde amaze emyaka egigenda mu 5 nga talinnya Bungereza. Reason being yayimba oluyimba ng'avumirira okuvuga empanka. Bungereza nemuteekako envumbo y'obutadda mu Bungereza. Tubadde mu kampeni zino zonna baamugaana okudda e Bungereza kugaana na kuvumirira kikolwa kya kuvuga mpanka. Kati gwa NRM atambuza ebifaananyi biri fake ng'obyeditinze Robert Kyagulanyi Ssentamu yasayiniza endagaano n'abavuzi b'empanka mukulu weetereze budde mulina butono nkiddamu Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze n'ebbaani tennavaawo ekyaliwo okudda e Bungereza baamugaana okudda e Bungereza wakuvumirira muze gwa kuvuga mpanka kati muba NRM ekikulu mulina kawo mentality temulowooza nga mugenda okujja okukola kye tuyita blackmail baamugaana okudda kati e Bungereza gundi yeteggwangako jibamu bani teggwangako kati mutandise okutambuza ebifaananyi bino ebifaananyi mwabitambuza naye njala kulaga original ne fake wano waggulu ye original wansi NRM kyeyakoze kiri fake mulaba edit gye baakoze waggulu wano ye original wano ye fake kino NRM yakikoze ekya wansi NRM yakikoze ne tuddako wano ku side eno ye original eno eri fake NRM kyeyakoze nga batambuza propaganda ne blackmail ne malice
kati omukulembeze talina budde bwammwe mwaba NRM era njala balaga nti waggulu wanera nga signinga autographs waggulu ye original wansi ye fake eno NRM eno nope maye mwagala nnyo bategeeze bintu bino ne mu kino kyennyini eno gye mulaba fake eyo ya NRM eno ya original ya National Unity Platform ndoza bula ebintu bino NRM yakoze kino kye National Unity Platform ne bakola edit ne batambuza ensi yonna uzamu kitegedde awo saagala kulwawo nga bazze ne bambika kubanza okumbika tekulina buzibu bwago simawulira sina gwenyiza kuvunaana awo nawo tuvuddewo njagadde mbategeeze kati awo nga nvuddewo njagala genda ku nsonga eyandese njala muliza akatambi kano bulungi nnyo tutandise olwo vidiyo etandise. You call me a leader? Eno de ilunganya jatela. I am an enemy. Ati jadeji padano. Of the people. Jadeji padano ilugi. I am Ekshirani. Sorry? I will be Ekshirani. Aberu salo Kisirani ni dano. I will be a curse to the people. Aberu kuong, penmaju kuong ni dano. Mulide bulungi kankaddemu. You call me a leader? Eno de ilunganya jatela. I am an enemy. Ati jadeji padano. Of the people. Jadeji padano ilugi. I am Ekshirani. Sorry? I will be Ekshirani. Aberu salo Kisirani ni dano. I will be a curse to the people. Aberu kuong, penmaju kuong ni dano. All right, ebo kimulidde. Mulire nakana. I owe nothing to nobody. There's nobody I care about. If you try to play around with it, because I owe nothing to you, not even to the government. I owe nothing to nobody. There's nobody I care about. If you try to play around with it, because I owe nothing to you, not even to the government. All right, kati kano kabanyankole mwenna buli munyankole ejjali muwulirize kano. We had a little king there in Angola called Rwambansi, that is controller of the whole world. That's what those Banyankole thought. That little king there of ours. He was called Rwambansi, the controller of the whole world. That Angola is the whole world. With your fellows, your sycophants who fall before the chiefs, they fall as if they are possessed with demons. Abanyankole mwakiwulira ekyo mwakiwulira ogwo omusajja ne yeyita omunyankole ati nnyo omunyarwanda ne yeyita omunyankole muwulye byabagamba. We had a little king there in Angola called Rwambansi, that is controller of the whole world. That's what those Banyankole thought. That little king there of ours. He was called Rwambansi, the controller of the whole world. That Angola is the whole world. With your fellows, your sycophants who fall before the chiefs, they fall as if they are possessed with demons. All right. Mukiwulidde bulungi nnyo kati njala tandika video mu butongole eyaleero tutandike bulungi nnyo buli muntu ategeere kiki tuyita information. Tutandise tuti. Kansubirenti yoseriti bahabula otabasira mutano wakale kinsere tamuzezede nsanga bisibe otuuse olwaleero ne bifonga sinagenda kugwe. Lwaki sisooka na wasanya Carol Charles Peter Mayiga. Kansubirenti president wangu Omulolo Bachagulanyi Center mu otuuse katandike naawe. President njagala kulobera tokutegeeza manyo baddeko mu bendo ezo kuba tonatuuka Kampala. Nti enteekateeka namutaayika ey'abasajja abakwekiise mu lubirizi omuli omukulu Mathathi Mpuuga Muwanga Kivumbi ne wasanya Carol Charles Peter Mayiga Mr. Kawenkene nkankubulya version endala gy'otaamanya. Abasajja bano balina enteekateeka nga bwe nakugambye nti baafuna obukadde 15 wa $. Ne bagulako ekizimbe Kansanga, ne bagulako ekizimbe mu bitundu by'e Masaka okuteekawo office mwe bagenda okuyita okutandikawo enteekateeka y'okwawulamu NOP. Ekyo nakyo ndowooza wakitegedde bulungi nnyo. Amannya ngayita Gasomo kina bakisaanidde munniide mu kwata empola. Ne president kankuzzeeko kemabega otegeere. Munnanga abasajja bano abantu bakulembedde okusaanyaawo Mayiga yakulembedde Mpuuga wa 2 Muwanga Kivumbi wa 3 n'akabinja akalala akalyawo konna amannya ngalina no Gasomo Buganda geetaagisiza.
Munange bwe bakuleeta emmengo tewamanya kikyaliyo. Nakubudde nti pressure yali eva mu kibayita nti Museveni ayagala kibayita dialogue, ekyo nakyo wakitegedde bulungi. Ne before dialogue waliwo enteekateeka endala gy'otaamanya. Wasanya yagamba nti kyetaagisa Uganda tuyineemu era buli mukulembeze amukyaze emmengo with the intention, hidden intention yaliyo. Yali nti Wasanya alina enteekateeka ereeta Muhoozi Kanyirupame emmengo. Ne bali tebasobola kuleeta Kanyirupame emmengo nga tebasoose kuleeta gwe. Okugyawo kiri nti Wasanya yaleeta Muhoozi emmengo n'agaana omwana Buganda omuleeta emmengo okwogerako naye. Kyebasooka okukola kati gwe kwe kuleeta nga bakozesezza mpuga n'ebiwamuka Kivumbi bakuleeta emmengo, then after balyoka baleete Muhoozi Kanyirupame emmengo bo bakole kye baagala kubanga baagala kulabisa nsi nti ono next president addako. Kyatandise kitya? Sharing a video. Njala mutangira Kimuhoozi project. Noyo Kabanda yito omusajja Omuganda ngate musajja Munyarwanda. Kati kansooke neno video mujja kutya. Sharing a video gwenze ntandise. Ono ye Kabanda. Njala nsooke nzanye ka video ke mukale bulungi. Musajja Munyarwanda yeyita Muganda. Huyo. Ogira bwaki bwanyuma y'ebyone bikolebwa emikolo kukigambaho civil societies. Oyo yeyita Kabanda musajja Muganda oyo. Celebrating akonka kubi. Abufato kubasa ku celebrating ekintu ekikiro. Nje nango celebrating ekintu ekiwasingwi. Ati balino ba celebrating aki. Omuntu wano za ku celebrating birthday ya y'emyaka 30 no celebrating ngo myaka 30 nagimarako. Ati ndiyo nitaho mwako gundi. Ati yo government kubasa kutoleka ngwenguzi. Twagirwanisa kushikaha. Kati oye Kabanda omusajja yeyita Omunyankole kumbe musajja Munyarwanda. Okuyingiza Muhoozi project emmengo bagenda kikola bati batandise bati. Kana akabinja ka Muhoozi project nga kakulembeddwamu ono David Kabanda. Kaze mu ngeri y'obubba ne kayingira mu Masire Kasubi era nga bakakulembedde mu bantu b'emmengo abatambuza obutwa n'okusanya Obuganda. Genda ku Twitter y'omukulu ono Kabanda, David Kabanda on Twitter ojja kulaba ngage bagenze Masiro ge Kasubi ne bakyaza Muhoozi project nga bawaddeyo ebirabo mu nteekateeka ekiddako bagenda kuddabulanga emmengo. Mayinza byange mbyogera ne information nga njirina seetaaga kulimba muntu. Sorry. Inda katono. Ndoza mukala bulungi nnyo. Babadde Masiro e Kasubi nga bazze baasose Masiro e Kasubi Muhoozi project ngeringiddwamu Kabanda ne bajja n'ebintu ebyo n'abasajja b'emmengo abali b'enkwe ne bakyala Masiro e Kasubi gye bataasobola kuyita Kyagulanyi wadde ogenda n'olunaku n'olubo Muhoozi project ne bajja Masiro e Kasubi. Baabo bennyini mmanyizi byange ntambula nabyo. Iyo Muhoozi project mu Masiro e Kasubi kyokka omusajja gubalese musajja Munyarwanda. Nego bagenda okuleeta emmengo musajja Munyarwanda bassa abaana ba Buganda bamalawo niye bana babali savings endoza mbalaba. Iyo Omuganda bamugana omukyaza kyokka Muhoozi project mu Masiro e Kasubi yatuuse bulungi nnyo. Mugira bulungi nnyo yatuuse. Bino embagamba nti bana abasajja abali emmengo bonna bajja kuwamba ggwanga. Bwe bava obajja Mmengo Mbulange balete Muhoozi project. Yeyo mission era Jibujja katono mujja kulaba nga Muhoozi amaze bulungi nnyo okugguka emmengo Mbulange Mmengo nga nayazze kweyanjula. Naye nga omuzannyo guno baaguzannya nga Kyagulanyi bw'atajja kijja kulabika bubi nga Muhoozi azze. Era mulinde essano mujja kulira nti omusajja azze Mmengo nga bamutuusizza bulungi. Naye nga omuzannyo baaguzannyisa Kyagulanyi nga tamanyi bamuleeta nga balina intention y'ekintu ekyo kyemutamanyi. Nze byange bikwata mpola mpola naye bituusa gye birina okulaga y'ensonga lwaki nti mbawa amawulire buli mu ne yeewuunya kiki ekigenda okuddako. Awo nno sigenda kulwawo okujjako okutandika information nga bwe nino gibawa. Awo nvuddewo. Yoseri ndowooza mmanyi otuuse bulungi nnyo. Tutandise bwe tuti.
Yoseri Tibahabulwa waine essuubi ddene nnyo okuba nti okwongalinga East ne Central Africa naye nga bw'otalina ntegeka ntufune Katonda kansubire nti buli kimu kikutambulira bulungi. Njala tegeeze eggwanga wetwogerera kati Yoseri Tibahabulwa tabasira mutano wa Karekezi nsi yaleeta muzazi ddene ensanga bisibe gaakaaba gaakomba. Yakwata ensimbi z'eggwanga eziri mu bukadde obuwera 50 obwa dola n'azinvestinga mu mutabani we atali nti ya muzaalo we mu ntumbwe Ruto owe Kenya. N'amukubira kampeyini ne bahakinga ne basasula abalamuzi ne basasula abatujju okutuusa Ruto mu bukulembeze. Museveni yasuubira nti Kenya agenda gifuula escape route oba agenda gifuula enkambi ye mwana jango musolo wepo n'okuba nti agaziya empire ye nga terina muntu yenna asobola kusinzira Kenya kuyekera ggwanga lye. Museveni yateeka ensimbi empya n'enkadde mu Ruto era okusinzira ku kyaliyo mwakira mwenna nti Museveni yali musanyufu nnyo olwa Ruto okuwangula. Naye nga mmanyi nti buli wobala empikizo ne Katonda babala empikize. Wetwogerera Museveni gaakaba gwakomba nti ekiyasuubira okufuna Kenya si kyafune nti embeera eri Kenya mbyenfuna nzibu nnyo n'embeera eri Kenya mbyobufuzi nzibu nnyo nga wetwogerera Muzeeyi Ruto akutte wansi mu bbanga agamba nti entebe yakyagala era atambula amobilizinga abantu okwetoola Kenya okutandika okubanja entebe yaabwe. Mu byenfuna Kenya ekola bubi nnyo nti ne ssente ezitambuza ofisi za gavumenti bewula newule mu banka eza bulijjo. Kitegeeza nti Museveni kiyabala okuba nti Kenya agenda gifuula ekimu ku kitundu mwagenda ofuna ensimbi yamufiirira toge nti era bukyanga Ruto afutuuka mu ntebe Museveni tafunayo wadde emitwalo 10 $1 mu ntegeko eyo. Ate era n'ebyobufuzi Kenya bwe yali abisuubira si bwe birina okuba nti mutabani we yavayo n'agamba nti sisobola kukola opposition n'ekigenza okulaba nga pressure muli bubi n'agamba talengera kukola opposition. Kino kyanyiza Museveni ensimbi ze tezivaayo diru ze yasuubira ziganye nga ne Ruto kennyini yali amusuubira nti ategeera bulungi nnyo. Wabula yagenza okyekkanya nnyo mu ntegera ya Ruto nga naye yamunguuba nnyo n'agamba nakola loosemanko buula leero twogera Museveni gaakaba gaakomba wegambira munne tozanyisa Katonda gwokola entegeka zo nga ne Katonda alina entegeka zo kati buti ensimbi ze wainvestinga mu Ruto zikufiiridde toga nga obudde bukuweddeko kitegeeza nti kiwabala ne Katonda ali abala ekike. So no twogerera Kenya Ruto mufukidde ekizibu nga ne Museveni kennyini sente ze yateekayo tazisuubira nti zigenda kudda kubanga nawazijja tagenda kulabawo. Tugenze ku nsonga endala. Mwenna Bannayuganda abali mu katale k'owino eno security alert bifonga sinagenda na walala ntegeeza Bannayuganda mwenna amanya gange nze Fred Kaliberumbuye Chemical Ali mbategeeza buli muntu gw'osanga ku social media ng'ayogera ekigambo nti akoye security alert era tazaagala mbutwogera security alert 444 eyo mbizi yabitanga nkiddamu asitaga fly. Buli muntu yenna gw'olya ku social media mbuwandopo akola video musimeyi tayagala security alert ezo mbizi zabitanga asitaga fly bakozi ba state kubanga ffe kyetwogera information tugijja ku source. Kitalo nnyo omugenzi lawyer counsel Anthony Wameri naye gwe muntu omu gwe navaayo n'enkutegeeza nti mukulu bakuwadde obutwa nakyogera nga wayise ennaku 3 nga bakakuwa obutwa nero okuba nti wawubisibwa abantu abali ku social media n'abakuli okumpi nti Lumbuye byayogera tebikwatagana which is okay. Ne immediately lunaku lwe nakugamba singa wagendera mu ddwaliro n'olinyenyi wandibadde okyaliwo n'ekitalo nnyo Mukama akujjuludde. Njogera ebigambo bino buli kye nali njogedde kuwona mugenda kiraba kati omuntu yenna avaayo n'agamba security alert tazaagala oyo mukozi wa Museveni kubanga tubamanyi batulimu. Ate ntandika omwaka guno nga ndi mukambwe nnyo omuntu yenna naddamu naye asama ku kibayita security alert ne bwe ziba ssaawa za 10 za kiro sala ka video kampereze ngenda kwambala omu ku omu kati sikyatya tukoye okufiirwa abantu obutwa butambula battaba comrade musindika binnyo abantu bali mu kusiba abantu bannaffe musindika binnyo olw'okuba mukolera state nkiddamu embuzi yonna eyabitanga Nakabege eddamu okwogera mbu sima security alert 444 kola video ginsindikire mu inbox. Kanso Anthony Wameri ndamugamba 2 days nga bakamu obuto mugamba kanso bakuwadde obutwa embuzi ne zitandika oyo foto propaganda obutwa tebuliyo unacho omuntu ne bakyogera okumala omwezi mulamba obutwa tebuliyo bujujuju mutulete evidence y'obutwa abantu ne bafa ne bagwawo asembyo kanso Anthony Wameri nakyogera dda nenga kanso Anthony Wameri bakuwa obutwa ne bagamba nengamba kanso onali Kenya Shami mali ne mugandi bakuwadde obutwa maama genda bakujjanjabe olw'okubadde yalina abantu amuwuddisa teyasobola kutwala budde kukola kintu ekyo mbudde kikye kyavaamu naye tumusabire
omuntu yenna addamu okusirwala mbu simanyi sekulitala tezirina mugaso eyo mbizzi abasira mu nsoyiwe omuntu yenna addamu okusirwala mbu sekulitala teziriyo muyite yombizzi akabere wa Nuupu kabere wa NRM yombizzi abitanga kubanga buli kyenjogeddeko mu sekulitala tekituukidde n'ebirebe kyajja nkiddamu kabere mukazi kabere musajja kaberani waliwo akabinja kali mu Nuupu nga takotukoleramu kali mu kudefendinga gavumenti nga bebuzabuza nga bafuka banaaba buli kyetwogera kye badespising buli kyetwogera kye bamenyawo so nga ate omupiira baguvuga baguza wanna kyemalira nkiddamu buli muntu yenna agamba nti sekulitala teziriyo ani full block abambega ba Museveni batulimu Kanso Anthony Wamberi namutegeeza nenjogera nekola live eziwerako nentegeeza Sami Malini n'abalala bangi nnyo n'abalala balidde obutwa nondanya n'avaayo mbo tewali sekulitala ati obutwa tebuliyo no problem nkola gwange naawe kola ogugwo ekyo nkimaze abantu mwenna abakolera mu katale ka ssente bali ku ddembe owino njala bategeeza nabadde ategeeza nti Yoseri ayagala ettaka eryo okuzimbawo akeedi ezeefaanaanyiriza nga bwe nabagamba nti Yoseri ayagala ettaka eryo okuzimbawo shopping malls oba akeedi ezeefaanaanyiriza ku kisaawe nakifo ettaka eryo Museveni alyagala essaawa yonna bagenda bakumako omuliro kale gwe Munnayuganda ali nkusaba gya ssente zo gye maaliyo mu katale k'owino ng'obudde bukyali abagenda okwokya beetegese dda naye buli lwenjogera ekintu kino bakyongezayo ko maaso Museveni ettaka alyagala kubanga ayagala kuzimbawo moolo ensonga lwaki babawa ekibangiriza ekiri ku Ndabagereka primary school gye nasomera bateerawo akatale kati yenna akyalina emaali mu Owino okutegeeza gye maaliyo ng'obudde bukyali gikendeezeeko bagenda okwokya nga tolinaawo maali gy'ogenda kufiirwa mbaddiramu akatale k'Owino bagenda kwokya essaawa yonna kubanga Museveni ayagalawo nga we yayokya paaka yandi emirundi egisukka mu 5 nga buli muntu yeebuzaabuza nga afukaanaaba mpaka lwe baatwalawo Owino bagenda gyokya essaawa yonna n'aba n'agyokya bamaze dde okusasulibwa ekyo mazo kibagamba namwe mwetereze mazo bagamba tugenze ku kya muhoozi okujja Emmengo mazo kibagamba baani abakirimu n'abakibaddemu tugenze ku information endala ebigabiro bwe mbyogera amulooza nti ndi mutabufu wa mutwe nenze sikyafaayo olwayokere ne postinga video ya muganda wange Wayusa Mufumbira ebigabiro byayogedde abadde nga dda mbigabyo nayogera edda njala bategeeza nti omukulu Mpuuga Mathias Nsamba ali mu nteekateeka ne mukama we Anita Amongi okukola enteekateeka bayise ekiteeso mu paliamenti nti ye nga loop ne bw'aba avudde mu kifo ekyo asigala aweebwa omusaala na buli kimu ekyetaagisa nga prime minister wa Uganda bavuddeko banga n'omukulembeze w'eggwanga kino bakikola olw'omulimu gwakoze okukonya struggle n'okukwatira ba parliament abali badde basobola okwogera n'abanyigirizo bateeka waali n'okubanga struggle agitadde wayina okuba kino baatula mu meeting n'embuzi ze zaatwala ezimu ne bakkiriziganya nti bagenda kuleeta bill naye olw'okuba njongedde kiyinza obutajja nkiddamu Mathias Mpuuga Anita Amongi balina proposal oba ekiteeso nga opposition leader yenna okutandikira ku ye ne bw'aba avudde mu parliament asiga ajja kuba afuna benefits ngeza prime minister zaafuna mpaka olunaku lwafa kino yemu ku privileges bagenda okuwa Mathias Mpuuga ng'okumwebaza okutuula ku bamemba parliament abannuupu n'okutuula ku biteeso byonna ne obujagalo wandibadde mu Kampala mu Uganda okujjako Museveni ekyo bagenda kimukolera bagenda kumwebaza n'ebira bingi nnyo ebyokuba nti bigenda mu maaso naye nze byange mbyogera ng'omusiza lyesiyo nti ngenda kulira ku bantu bange oyo gwe bayita Mpuuga Mathias ne DP Block era ono alina akabinja k'abantu badde basasula bavumenze buli lunaku wiiki zokka nze nagamba nze bwonvuma sina buzibu kubanga ekivumo tekitta ate bwe nfuna information nze mba ngimanyi nti ntuufu nwanyira abasajja ba DP okuva ku mulembe gwa Dr. Paul Kamwanga Ssemwogerere mpaka ku Nobert Mawumba manyi bagenda okujja mu
DP block bali kuba jemo nopo ngamba manyi ensonga lwaki tuwabakuba mpaka na kati tukyabakuba abantu omuzanyira ko basajja bakozi ba nsimbi basajja batemba basajja babinyo nakabinja kagalo kujja okyagulanye era kalidingiddwa basajja bano kati mbategeeza mu ndaba nayo timwewunyanga omusajja ono alemedde mbwaruupu ng'alina ebintu by'abalanga ye olw'ensonga nti balina kye bamubalira ng'anita mongi ya kibala era kijja kutuuka essaawa yonna mu kirinde nze byange mbyogera bwentyo ekyo nakyo sigenda kirwako kati njala genda ku bantu mwenna muwulize information ya bank njala mutangire abalina accounts mu Centenary Bank n'abalina ssente mu Equity Bank muwulize bulungi nnyo awo enzija kamala okuyisawo information eno njala bategeeza nti eggwanga Uganda libadde mu ntata ey'okuba nti buli muntu alina essimu ey'omungalo eyabuyonjo oba ng'olina eyabuyonjo smartphone obadde obegebwa ng'oyitibwa mu message eziri nnomo n'okuba nti n'amasimu gemukuba direct bagahakinga Yoseri abadde akozesa software ow'eggwanga erya Israeli gwe bayita Pegasus amukozesa okuspyinga ku bantu bonna naye yakola ensobi n'akozesa software eno okuspyinga ku ggwanga erya Amerika n'erya Bungereza ng'akozesa ayita mu embassy zaayo eggwanga lya Bungereza lyategeera nti Museveni abadde abega ba ambassador n'abakozi baamu ng'akozesa software Pegasus Bungereza bwe yategeera netegeeza muto waayo Amerika ne mugamba nti abasajja atubega ng'ayita mu embassy zaffe ng'akozesa Pegasus Bungereza netegeeza muto waayo Amerika netegeeza Israeli nti tukutegeeza ono software gwomukozesa oyina kampuni gyewamuwa nemuguza Museveni genda mangu otegeeze kampuni eyo ejje software wa Pegasus mu Uganda ne gadgeti zonna mu Uganda ng'obudde bukyali butyo Israeli netegeeza kampuni yaguza Uganda software Pegasus nti software tumutwala ne gadgeti ezibadde zikola mwazikozesa bubi era wetwogera essaawa zino buli abadde eralikira nti Pegasus software hacking amasimu na buli kimu waali bamujjawo dda bamutwala olw'ensonga nti Museveni bamuwabira nga badde abega embassy zino ebbiri nga information yamanyi gyagitwala so software ya Pegasus mu Uganda nye kati Museveni ali ku ki wetwogerera kati ziweze weeks 2 nga ombaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko Kagege ali mu kibuga Istanbul ekya Turkey wepo n'omumyuka wa Ssemwayo omukyalo Munyarwanda bwe mwalabanga bamudecoratinze mbyambalo bya polisi nga bali wano mu kibuga Istanbul bali mu kunoonya software omulala katale akaddugavu ngera bali mu kumunoonya basajja abarusia nga bali ku black market banoonya software omulala anaakolanga wa Pegasus Nsereko Muhammad obadde mu Istanbul nga nkumanyi nti mwoli n'oyo omukazi ekyakuleeta kwe kunoonya kuba wagamba Yosiri nti osobola okujja n'ofuna software afaanagana n'oli wa Pegasus naye ng'ekyakuleeta n'ekimu ekirala kyakubega walumbuye waali n'oyo omukazi ali awo nga tukumanyi nti gwe bootasiba zipu era nkimanyi nti oli mu kujja kiwojjolo nga muli kulyasereza gavumenti naye njala kutegeeza nti ebintu bwazza okukola tojja bifuna ate nakugamba dda nti bakunoonya naye towulira kale butyo nga nina bugisimufungize kiwajja togenda kifuna ate wano tojja kifunawo byonna bimukola okusipenga kuba naye tebigenda kusoboka oli wano almost obadde wiiki etandise yakubiri ng'oli mu kunoonya bw'otya mugenda okufuna software omulala nga Pegasus bamaze omubajjako naye tojja mufuna ekyo kyo nkikubule tojja kufuna software oyo nga mwaga nti mwagala munoonya muli wano abantu babiri n'oyo mukazi deputy director wa CIA wa Ssemwayi nawe muli wano munoonya software afaanagana wa Pegasus naye temujja mufuna naye nga nkimanyi bali mu Istanbul almost 1 week eno mukutte yakubiri nkimanyi bulungi nnyo you are tracing me but you are omala biseera tosobola kuba nkimanyi bulungi nnyo kuba ku black market wantojja mufu bagenda kusibira bwereere ate kasita banakimanyako bowedde kati butyo munnanga omwami bamaze wiiki 2 ng'ali wano ng'ali mu kukola akunoonya bintu ebyo naye muganda wange obusiru wayonka buyonke emirimu gya kitawe gye yakola nga mirembe gya Amini oba ogiremeddemu ojja kufa puleesa tugenze ku nsonga enkulu eyatuleese ntandise bwe nti bw'oba omanyi ng'oli mu Uganda ng'olina smartphone ng'olina account mu Centenary Bank ne Equity Bank sooka okole bw'oti nzize mbalabula okujja ensimbi zammwe mu banka ez'enjawulo mu Uganda nga mumpakanya naye abantu bangi bali mu kubbibwako ssente zaabwe mu account zaabwe kati before nga sinagenda wala kwata essimu ye yabuyonjo gwali mu Uganda mpuliriza n'oba ng'oli bweru kwata essimu ye yabuyonjo oggyemu app ya Equity Bank nkiddamu bw'oba oyagala okusavinga ssente zo sooko tulina system ziri bbiri waliwo gye tuyita manual system n'automatic system
manual system ye system enkadde gyogenda no bankinga sente zo n'ogenda era n'ozijja ku account oba n'ogenda watera n'akuwa sente ejo tuyita manual system. Kati automatic system baje bayita electronic banking system mwe bagenda okubabbira sente zabazi bajjeko mwenna. Bw'oba olina app nga ya Sentinel ngeri ku ssimu yo osobola okubankingirako oba okutransferinga sente zo ng'okozesa essimu. Nkuwagaabwa nga nabo gy'essimu fungize uninstall that app before it's too late. System gye bayitamu okubba essente ze zimu ku system eza app eziri ku ssimu zammwe. Bw'oba olina app ya Equity Bank uninstall it before it's too late. Uninstall app ya Sentinel Bank ne bank endala zonna mu Uganda kasitoba ng'olina app yo gijeemu, otherwise bagenda babba sente zammwe bazibale ku ssimu zammwe bazimale ku account zammwe. Nze mbaga bigambo bino nga mulowooza omusajja ono asaaga naye mbakubidde omulango takungula mujje ssente ku account muganye. Equity etandise okubba ssente. Kati njala tandika bwe nti muwulize bulungi nnyo. Abantu bangi babbiddwa ssente zaabwe ku Equity Bank ne Sentinel Bank. Ngenda bawa records buli kimu n'ekimu kitegere bulungi nnyo. Wulira. Ulira bulungi nnyo. Waliwo post yasoose okukolebwa ku social media kuno nga Equity Bank ejjuddemu ababbi. Case number reference eri SD 44/19/12/2022. Rose Ahawe walks into my office with red eyes and grocer looking into her brother. I wonder ever their world has sunk under their feet. They are here only because they have nowhere else to go. They have reached to the end of the timeline. 11th/2nd of month ago, they were celebrating as a family, but now their family is about to be sprinted over 45 million Ugandan shillings at Equity Bank story on 18th December 2022. When Rose received a customer care service few days after opening an account with Equity, where she deposited the money in 2.5 weeks, December, she innocently answered all the questions. Seemed okay. A few days later, she was looking into an empty account. She had gone to make a withdrawal. The entire 47 million had been gone missing. Sorry, mom, you have only 27,000 on your account, Taylor told her. Then, omukyalo ono akakodya akalaka kano. Gwomuntu yenna alina essimu ya buyonjo. Singa MTN oba Airtel ekkubira netandika okubuulira ku account yo eya mobile money negga nti twagala kuyita through your account ne bagamba initiatinga kyetuyita okuinitiatinga kwe kugenda openinga mobile account yo noyingiramu noteekamo amanyago noteekamo password yo ne bagamba kola ABCD nawe bajja kubba sente. Kati bwe kitono bwe kiri singa banka yo nekkubira netandika okuboza ku bya account yo oba bank account oba amanyaga banka oba we password na buli kimu kimanye nti bagenda kubba nkiddamu. Singa bank ekkubira essimu ngekubuuza ku bya account yo bagambe no please let me come over there at the branch nkiddamu. Singa bank ekkubira ngekubuuza bikwatagana ku account yo, singa MTN wa Airtel ekkubira ngekwataganya ku bya account ya mobile money, please go to their offices. Don't do anything ku simu yo ng'initiating oteeka mu details zo. Don't. MTN ibe kwagala ekuyite ku headquarters zaayo obikole ku headquarters. Banka ibe kwagala kwogera ku account yo nebiriko genda ku banka tokola kintu kyonna ku simu yo nkiddamu. Banka bwe kubira ngekubuuza ku account details zo, please bagambe let me come over at the bank. Tojuza kintu kyonna ng'okozesa essimu ya buyonjo. Either banka yekubidde
oba kampuni y'ensimbi ya mobile money togeza n'okola ekintu kyonna n'oteeka ekintu kyonna mu ssimu yo ng'ojjuza bagenda kuggyako ensimbi zo ate bamale bakwefuulire nkiddamu toddamu kujjuza kintu kyonna ku ssimu either bank ekkubidde kampuni ye mobile money ekkubidde oba Airtel oba MTN tojjuza kintu kyonna kebere formula please bagambe kanzije mu banka ndyoke ndabe kiki muŋŋamba obuzibu buli nti banka zimba mafia banka zibba ssente zammwe awo sigenda kulwawo mumaze okutegeera biki ebigenda maaso ku banka kati muwulire ono omu ku bantu abacomplaininga ku ssente ze ezabbiddwa ku Equity Bank. Okay, banna Uganda malamusizza mwebale okubeerayo mwebale n'emirimu gye mukola ne mwami Lumbuye mwebale tutangaaza mu bintu bingi lwakuba banna Uganda tukyalemye okukakasa ebintu ebyogerebwa nti ebintu ebyo biba bituufu ddala obunzo kamwa koogera ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa January nabbibwako ssente zange ku akawunti yange eya Equity Bank. Ssente ezo nagenda kuba agent okukola okugjayo akasente mbeeko kye neekolera ntuuka mu kuba agent ne bandaga nti no nenteekamu omuwendo gwa ssente gwe nali neetaaga ne bandaga nti ssente ezo teziriiko ne mbabuuza kitya ne mbagamba mukebere balance okukebera balance nga tekuli ssente ne nkubira customer care essaawa eyo customer care ne batugamba ssente zo zaavuddeko ne mbabuuza zaavuddeko zitya nti zaavuddeko nga bakozesa easy banking kyokka easy banking nze sigikozesangako sirina app ya Equity Bank yonna muba mu ssimu yange ne ngenda ku ATM bwentuuka ku ATM nensaba nini statement okumanya ssente zange bwazikuyo gyezaavuddeyo okutuuka ku ATM nga bandaga envayo ssente gyezaavuddeyo enkeera nengenda mu banka eya Equity ekyengera ne mbabuuza ssente zange zaavudde zitya ku banka ne bandaga ne bakebera mu kompyuta yaabwe awo nga bandaga nti ssente zakozesezwa easy banking okuva ku akawunti yange ne mbabuuza kijja kitya nabo bennyini nga baŋŋamba muti tibannamanya bwe zivaayo ne bandaga nti kabawandiike ebintu ebyo babiweereze ku edikoota ne mbisayininga ne baŋŋamba bajja kunnyamba bwe ŋŋenda bwe ntwala ennaku nga siraba kunziramu nesitwa ne ŋŋenda ewa manager wa Equity Bank ekyengera naŋŋamba genda wali kubakolako baddemu bakuyambe bwe mbatuukako ne baŋŋamba tebannakubira simu nti beera mugumiikiriza bajja kukubira ne nninda ennaku nalaba tebankubira nze kennyini ne nesitwa ne ŋŋenda ku Church House ku Kampala Road bwe ntuuka Kampala Road ne nnyinnyonnyola be nasiŋŋaana munda ne bandagira ku second floor okugenda ensonga ezo gye mba nzitwala ew'omukyala bamuyita Patricia bwe ntuukayo omukyala yali agenze mu lanki n'ansindikira assistant we n'asooka n'ambuuza n'akebera mu fayiro nga fayiro yange tebannagitwekawo ku Church House ne bambuuza nti waloopawa ne mbagamba ekyengera ne ŋŋenda ne bakubira ab'ekyengera essimu ne babiweereza ku kompyuta nga wendi awo ne baddamu ne bakebera mu fayiro nabo bennyini ne baddamu ne banzijjako statement buto ne bambuuza wa reportinga ku police consent ye ne reference ya police ne baginzijjako ne baŋŋamba bajja kunkubira bwe bagamba nti bajja kunkubira ne ŋŋenda bwe wayitawo wiiki nga 2 emu kitundu awo
nga tebankubiranga nenzirayo ekyomukisa omulungi Patricia namusangayo nangamba nali mmanyi twakubira naye katuddemu tukole okunoonyereza tujja kuddira up to now sifunanga simu yonna eva mu Equity Bank naye neebuuza sente z'abantu zivaako zitya ku simu nga ATM ngiina sigamba nti neebuuza sente z'abantu envaayo gye zivaayo ate nga bwenkoze okunoonyereza mu bantu bonna ekyamazima abantu nga bagamba sente ku Equity Bank zivaayo n'ofuna message naye nga ate tonnagendako mu banka kujjayo sente bwe nalipootingako ku poliisi ne mbabuulira banka gye mbadde nkozesa baŋŋamba banka eyo keesi nnyingi ezizze wano nga bayogera Equity Bank so bannayuganda twetaaga okwegendereza ennyo oba sente tuzisimire bunnya tuziterekenga mu mayumba gaffe oba tuzeesibenga mu kiwatwawo kye tutamanyi naye sente z'abantu zitandise zibula lwakuba abamu tebavaayo kwogera sente zaabwe zaali njiigi ndowooza okuzza abaana ku masomero simanyi oyo omu eri message yensomye omukyalo obufumbo bugenda kufa bamujjako miliyoni 47 okuva ku akaunti ku Equity Bank nina abantu bangi nnyo abafereddwa sente zaabwe nga zigiddwa ku akaunti mu Equity Bank kati wano tugenda ku Centenary manyiza byange bikwata mpola ene baluwa bafera omusajja nga abasabira ne bagimuwa ne bamubala omufuulo n'abawandikira nga complaininga ku miliyoni 1.5 ze bajja ku akaunti nga amaze okusasula looni ne buzanga abafuka banaaba yiye baluwa yiye baluwa nga ajiwandikira branch manager Masaka baluwa kati ono ekyamutuukako mugenda kyewulira mu bigambo byennyini kubanga yawandika nga sente ze bazikutte bakyusiza nga bwe bagamba nti oba olina looni mu banka sasula sente z'abaana basajja ng'obudde bukyali ate abantu abali mu kubbibwako sente zaabwe n'ebintu byabwe mu banka nga zitandika obbafera jjukira nabagamba ne mu banka mulimu abafere abakolagana ababbi mu up countries branches ogenda okugyayo sente n'ofuluma nazo nga tera asindikira abamafia na message nti omuntu afulumye ne sente bwe ziti ogenda otuuka mu kuba wakatambula kwa wali nga bakubba sente bazitwala so ne banka mulimu abafere eno ebbaluwa njibalaze kati mugenda kuwulira mulyoka mutegeere ki ekiri mu Uganda bakama bange mbalamusizza nze ndi customer wa Centenary Bank e Masaka nagenda nenzija sente mu Centenary Bank e Masaka ne bampa looni ya miliyoni 2 naye ntuuka ekiseera mu 2020 nempayo ebbaluwa eraga nti bannange nfunye obuzibu naye nsaba bankyusizeemu ensasula ya ssente bankyusizeemu nzabadde asasula kamwe 10 mbere nga nsasula $5 buli mwezi ebbanga balyongereyo baagaana bwe baagaana ne bampa ba court broker batandika okubeera nga bajja okummanja ssente n'okuteeka ebintu nti wait a minute n'okuteeka ebintu nti batunda kubanga bwe baali batunda baali balabako ekinnyo kati ne bannemesa okubanga nsasula ebitundu esente okusinziira sente emirimu wegyafa wali mu covid bisasule kensobola nemba nga nkateekayo abasajja nateekangayo sente nga bwe banteekako penalty ey'amaanyi bwe batuuka ekiseera ne baagala ennyumba yange bagitwale sebo nenwana nga bakoti broker bakwasa sente bayite bali nti ennyumba ye erimu sente nnyingi ezisobola okukola ki okugulibwa ne bakwatagana n'abaana akawala kali mu Centenary bakayita Nanyonga ekakwatagana n'abo abavubuka bakoti broker baleke nga batunda ebintu byaffe bo bafune ez'ekibuloka naye ng'omuzannyo guno bagukoze abagundi bangi nnyo mu Masaka omuzannyo ogwo gw'okulemesa okubanga osobola okusasula mu kibanja mpola mu mpola ng'ebintu bwe byafa nga bo baagala basobola okukolagana ne bakoti broker sente bazitwale naye Centenary Bank e Masaka bannange bagituyambeko tukyagenda mu maaso naye nabage buli alina akawunti mu banka kyekiseera weetegereze eyo Centenary Bank anyimaze
kati nzizeeyo ate ku Equity owulire ekizibu ekirala. Kasubiro oli bulungi Ukolumbu yansaba kuntaasa nsaba kunyamba nga bootera okuyamba ku bantu abalala batalina maloboozi. Munnange enaku z'omwezi 21 Equity Bank nga mukyala wange mwatereka sente ze bwacha ku makya enaku z'omwezi 21 ku makya sawa 2 agenda okucekinga ku simu ye nga asangako message za Equity Bank nga zimwebaza okubankinga nabo. Kuyagenda mu inbox okwetegereza message ezo nga agenda okulaba nga kuliko enamba ezigenzeeko sente. Enamba emu yali egenzeeko $55,000, enamba endala ng'egenzeeko obukadde 3, enamba endala ng'egenzeeko akakadde kamu $9,900. Naye wano mu message yali tasobola kuzisoma kumalayo namba ezo zaalinga za kitundu, naye nga wali zimulaga nti ze zigenzeeko sente. Mukyala wange kyeyakola immediately n'asindikira message kubanga tetubeera wamu olw'emirimu kyenkwasaganya. N'asindikira message n'angamba nti balabika batubye sente. Kakati ne mugamba batubye sente batya. N'angamba nva okukebera ku application yange ya Equity Easy Banking endaga nti balance aliko wa $7,000. Ate nina enamba zendaba wano Equity Bank zempeereziza message nga namba sizimanyi naye nga ziraga nti kwe kugenze sente. Ne mugamba kwata boda ogende ku Church House ku Kampala Road obabuuze sente zange zirazeewa. N'akwata boda n'agenda ku Equity Bank ku Church House ku Kampala Road ku head office. Bwe yatuuka n'asanga omukyalo omu gwentagenda okwatulisa amannya ge olw'omulimu gwe. Omukyalo oyo n'amugamba ekituuse ku akawunti ye, ne bakebera akawunti ne bakonfaminga nga kituufu akawunti bagijjeko sente. N'ababuuza sente zange zivuddeko zitya. N'abagamba leka tublock, ne bamugamba nti leka tublokinge akawunti yo temporarily then tukole investigation tutegeere engeri sente gye zaakoze eki zizavuddeko. Mukyala wange n'akikkiriza, naye mu mbeera gye yalimu teyasobola kubasaba bank statement immediately kubanga yali awunze. So bwe bamugamba we batyo ne bamugamba nti investigation zigenda kumala ewiiki 3. N'ababuuza wiiki 3 zitya ku sente zange nga sente zange mwazitereka. Ne bamugamba kye tulina okukola ekyo. Madamu wange n'alinya boda n'addayo nga awunze. Enkeera ne mugamba agende ku CPS aripotinga ogwo omusango. N'aguripotinga. Bwe yaguripotinga ne tubeerako n'omuntu omu gwe twayogera naye ne tumubuulira, n'abeerako naye n'omuntu omu mu banka eya Equity gwe yayogera naye. Ensonga yaffe neva ku wiiki 3 ze baali bagambye eza investigation n'egenda mu nnaku 2. Era mu nnaku nga 2 ku 3 baali bamukubidde essimu nga investigation ziwedde. Investigation bwe zaggwa ne bamukubira essimu nti jangu komawo ebintu byo tubimaze. Munnange mukyala wange n'alowooza nti bategedde ensobi sente kizaalaze bagenda ku livansinga sente bazikomyewo. Mukyala wange yatuuka eyo yali shocked. Bamugamba nti esente
wano system etulaga nti essimu yo wagisharinze. Kakati mukyala wange n'ababuuza message eza banka ziraga nti sente transaction zakolebwa saawa 9 ogw'okumakya nga nze neebase. Essimu yange embeera nayo nga neebase, ekiro ekyo nali neebase. Transaction message sente zange ziraga nti zavaako saawa 9 ogw'okumakya nali neebase. Kijja kitya nti system yammwe egamba nti nali nasharing essimu ku saawa ezo ng'ate nali neebase. Omukyalo oyo bwe tutagenda kwogera linnya kati olw'omulimu gwoba yamugamba ffe kati tetulina kyakukolera okuggyako olina kugenda simanyi kati awo gavumenti yerina okubikolako, olina okugenda ku poliisi simanyi cyber simanyi biki cyber security simanyi bakole investigation. Mukyala wange n'avaayo ate ng'awunze. Bw'avaayo ng'awunze n'alinya boda n'addayo ewaka. Bw'addayo ewaka n'embeera n'omuntu gwe nagezaako okwogerezeganya naye n'enkola ki n'emuwa $20,000 n'agenda mu Airtel kubanga enamba ezo ezagendako sente ebbiri zaali za Airtel, emu yali MTN. N'agenda mu Airtel n'akebera nga twagala kulaba abaani abaatutte sente. Bwe yatuuka mu Airtel system yamulaga oba print out gye baamuwa yamulaga nti sente simu kaadi ezagendako sente diiru yeetooloolera ku bantu 3 ne beekubira amasimu ku ezo simu nga tewali muntu mulala gwe tusobola third party muntu mulala gwe tusobola kukwata aproducing ba victim. Eraini ne ziraga nti era teziriiko. Bazikolerako omuzanyo gwabwe ne bamala ne baziggyako abakikola bonna. Naye bwe tubeeraawo ne tubinga ejiginga mu looya nga tulaba bitulemeredde. Bwe tufuna looya n'abawandiikira, looya yasooka atuadvisinga kugenda ku branch kwe twaggulirawo akawunti eyo. Akawunti eyo etudde ku branch ya Energy Center. Kakati ne bagenda ku branch y'oku Energy Center ne bawaayo okwemulugunya kwabwe. Mukyala wange waawaayo okwemulugunya ne bamugamba nti tugenda kukubira after 2 days. Bambi omukyala eyabakolako n'amukubira ne baddamu ne bakola investigation endala. Naye investigation endala gye baakola era yafaanana n'eri. Ekyenjawulo ekyaliwo nti eno investigation bagezaako okubannyonnyola engeri bano ababba sente engeri gye baziggyako. Nga babannyonnyola nti sente zino bazibba okuva ku nnaku z'omwezi 2 nga bagezaako bazitransferinganga naye nga tebazanishetinga kugenda. Bakola transfer y'esente naye nga tebacompletinga gundi eyo ya transaction nga tebagimalaayo. Ne bazisikako emirundi 3 mu ssaawa ez'enjawulo. Kakati deni ku ssaawa 9 ndowooza we basobola okwanishetinga sente ezo ne bakola ki? Ne bazitwala. Message bwe ziraga ku evidence ze tulina. Era naziri message eziraga nti bagezaako okuzisikako enaku z'omwezi 2 nazo message tuzirina. Bazi printinga ne bazibawa. Kakati mukyala wange bwe yagezaako okubabuuza system zammwe tezikola, omuntu n'azanyira ku akawunti y'omuntu nga temusobola kugibulookinga, naye nga bamubuzaabuza. Ne bamugamba kati ffe tetulina kyakukola, system eraga nti esimu yo gwo wagigaba biki. N'abagamba esimu yange sigigabangako. Ne bamugamba mbwe ate enaku z'omwezi nga 2
abakasitoma baffe bonna mu ggwanga twabasindikira message ne tubasindikira message nga tubagamba mbu mwapugrading application zammwe muve ku easy banking mugende ku Equity mobile banking. Mukyala wange n'abagamba okufiiranga wano sirina wadde message ejjangako mu simu yange kubanga bagamba nti message batandikira bazisindikira bakasoma okuva ennaku z'omwezi 26 omwaka oguwedde mu December nga bagamba nti tusimanyi tu upgrade nze simanyi tukyusiza application embozibozi eri awo bwetyo ya banka. Mukyala wange n'agamba esimu yange yino sigideletinga nga muwadde ka message niyo mbanga na deletinga message system za telecom companies zijja kulaga nti eno message na deleting olunaku bweruti mugende mu banka yembanga muina message gye mwampeereza gye mwekwasa mugende mu banka mukoleki mugende mu telecom companies mukebere mulabe nti oba mulina message gye mwansindikira nengisoma nenjideletingamu sente njazibalekera ne bagamba nti ate ogwo si mulimo gwaffe kugenda mu telecom companies. Mukyala wange n'ababuuza telecom companies ze mukolagana nazo mu business kati mwagala nze kiraya nti nabateresa sente ngenda ate mu telecom companies nchekinge. Nagamba kati ffe ogwaffe tugumaze ogwo mulimo gwolina okugenda. Mukyala wange n'akola ki ne bavaayo mu banka we batyo nga banyogoze nga baba reasons out kakati bwe bavaayo ne bagenda ne babuulira looya n'abagamba nti kale tewali buzibu kamba wandiikira ebbaluwa mbawe legal notice ey'okulivansinga sente ezo ey'okumyawo sente mu nnaku 7. Ennaku 7 looya yabawandiikira ebbaluwa ne tumuwa emitwalo 10 n'awandiika ebbaluwa bwe yawandiika ebbaluwa n'agibatwalira bwagibatwalira ne bamuyita mu meeting gye bamuyita teyalimu mukyala wange. Ebyaliwo mu meeting looya byasobola otugambako yatugamba nti bengeginze mu meeting ne bakkiriza ensobi eyakolebwawo ne bamusuubiza nti bagenda mukubira essimu after 2 days. Katugenda mu week 2 lawyer waffe tebamukubiranga simu. Bwengezizaako contactinga lawyer ngambye tebana bamukubira simu. Kakati nsaba abantu abaliyo bonabona mu nyambeko evidence yona weeri sente zaffe tuzeetaaga kubanga sente zaali za school fees. Ndowooza muwulidde. Omanyi bannayuganda mwetaaga okkuba emiggo. Ebintu bingi tubibagamba ne mulowooza tebiriiyo. Bimala batuukako ne mulyoka mutegeera nti bituuseewo. Alright. Kati tulina eddakiika 40 gakkubira mu ssimu. Then program ya Namwatu ejja kujja ku Lwokutaano. Njala kutaama simu buli omu ofuutuke ebigwe byagala okufuutuka. Omusimu ngatadde. Banka muziwulidde kyezi kizirimu nze ntadde amasimu. Tulina eddakiika 40 kuba sisukka ssaawa 4 buli omu oyogere ky'oyagala. Essimu yiyo WhatsApp, strictly WhatsApp. Hello? 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 Hello, teacher. Jebale kosebo. Kale sebo nawe jebale kosebo. Nze nsooka eddoboozi lyonga liri wansi nnyo. Yakusindikira ku kyasinga okunnuma ku bodaboda abasajja abo benakusilaga nyesiga n'omulala okero abakwatanga pikipiki z'abaana ekira. N'ekira
nga bayoola pikipiki abaana babakwatira pikipiki kyokka pikipiki z'abaana ezisinga obungi ziri mu looni bodaboda naye nga bakikozesa kubba baana ssente era nakati piki Hello. Sebo. Alo bulamu sebo. Ndi bulungi sebo lyota sebo. Yeni mpola webale kuweereza. Kale sebo nawe bale kubeera ko n'eddoboozi liri wansi kansoke nzijjeko mbaddire. Malo okulaba eddoboozi. Alright, eddoboozi malo maze odditereza, then you can call back. Hello. Mukarange gyebaleko. Kale sebo nawe gyebaleko sebo. Tusimanye empeerezaayo. Amina sebo. Simanyi nakumanya. Olwetaaga kuba bubazi ku mitwe. Tuzabetaaga kuba bubazi ku mitwe nga mbizi basooke bategeere by'obagamba. Sebo. Wayogera dda n'obagamba muve ku banka z'e Uganda. Wayogera dda. Naye simanyi Munnayuganda ddi lwalitegeera. N'obabuulira n'obagamba n'ekiro obuulidde abantu banange mujja abaana amasomero g'ebisulo banange amata ge bagabira abaana buli kimu Katonda atukuwanga kirabo olabika olina malayika. Oneeza ogwaye mukozi. Baganya otegeera naye baligenda okutegeera nga tebakyalina kye basigaza. Esebo. Byebyo ebyange. Kale sebo toyanza nyiso. Hello. Hello teacher, webale tuweereza mukama waffe. Kale nyabo nawe webale kubeerako. Kale. Kaakati nze mbadde nteesa bwenti. Nzijukira mu mwaka gumu n'ekitundu vidiyo eyo njijjukira oba wagikola mirundi ebiri. Bw'olabula bannayuganda n'obagamba mugye akasente kammwe mu bbanka. Sente zammwe mu bbanka mugye sente zammwe muziteeke mugule ebibanja mugere mu kyalo mulime. Tewali kye wabatabula wabalabula buli naye munnange kati batuukeko balabe nti nno ddala byoyogera bituufu. Kati n'ekirala kitalo nnyo ekya looya waffe naye nze nsuubira bannayuganda abayisaamu abantu amaaso balekeraawo kubanga ffe abantu abakugoberedde tulabye ebintu bingi ebihappeninga naye ate nga ffe tuli mu nsi ezeeno wabweru wala naye tulabye ebintu ebihappeninga mu Uganda nga bisesa n'okusesa buli omu akuyisaamu amaaso basindisa abantu bakuvumye bakoze eki naye katubasabire kubanga byonna byoyogeddeko bihappeninze naye kitalo nnyo ekyalooya webale tuweereza timbadde njagala kuyisaawo kagundi ako ka message wabagamba mwaka gumu n'ekitundu baddeyo mu vidiyo zo kale sebo webale tuweereza bye bye. Hello. Teacher Lumbuye gyebaleko sebo. Nkale sebo nawe gyebaleko sebo. Kale sebo. Amanya n'eddoboozi Doniri okuva e South Africa ku headquarters e Greenside. Sebo. Teacher tweyanziza nnyo omulamu ogwaleero naye bannayuganda bakyalina emputu omanyi bagamba ow'ebbanga oba otamuwemukira oba ow'empaka akunama ebiri. Wabalabula lwadda bajje ssente zaabwe mu bbanga baagaana okukuwuliriza. Era kino ekyaleero kituwadde kyakuyiga n'abalala abakyakoze emputtu bayigire kwabo bekituuseeko olunaku olwaleero. Tweyanza nnyo tweyanza egesera bulungi sebo. Hello. Hello teacher. Wanji. Yebaleko teacher. Kale nyabo nawe gyebaleko. Kale kati nze banzibako mu TFCU bank.
naye yali 2020 ali Saudi nempereza sente kuba naleka nziguddewo account mu mannya gange nga buli kimu ekigikwatako kiri mu mannya gange naye buli kimu nakirekera sister wange nemugamba in case of anything ojja kujjangayo sente naye nasindika sente n'agenda okujjayo kuba nasooka nengezaamu nengaakandaba oba bananziba oba biri birungi oba biri bitya kati bwe nateekako sente nemugamba agenda akole withdraw lwakuba nasooka neteekakako sente ntono nateekako akadde kamu n'emitwalo 2 bwe yagenda okuzijjayo n'atuuka ku ATM n'ateekamu ATM bwe yagiteekamu teyadda n'akebera sente ku akawunti nga tekuli nayingira munda mu banka n'ayogera ne batelers era bamugamba sente teziriiko zaavuddeko kyokka yava ewaka nga amaze ozikebera nga kweziri naye mukola withdraw kaadi yabuliramu ne sente ne zibula kale toyanza nyonya kale ticha wanjisebo nkulamusizza n'abawuliriza utalesebo amanya kojja omugezi esebo okusooka nkwebaza omanye abantu abasinga tebamanyi linnya lya Chemical Ali gye lyava webala ebintu byonna byonna byoyogera kati bwe bitandika okuhappeninga ng'abantu bagamba nti essa singa namanya esebo kakati sebo nze nyina omukyala wano abantu 2-3 bava Bungereza wano bagenda e Uganda nga bakozesa ATM card zino debit card omanyi ATM ze Uganda naddala abantu mu abava mu diaspora muyina okwegendereza buli lwe mutwala debit card zammwe ne mugenda e Uganda ne mukola withdraw ku ATM bali baziprintinga bazireka details zammwe zisigalako ku zi slip ezisigalayo omanyi kye bakola nga kaadi bazikuroninga okitegeera kaadi nga bagikuroninga nga bagiswipinga bagiwa bana abayaaye bagitwala ku eyo Sheraton simanya waweyo waggulu eyo wali bugundi obwo bugundi buno obwaki buno buuma nga gwe sente zo bazikoze ekibazijjako mpola abantu bakajja wano nga 3 nga bakomplaininga okitegedde sebo kati ekisembayo kyenjagala okubagamba bannayuganda tujja wano ne tubagamba nowa security alert okoze omulimu munene nnyo okuleeta omulimu gwa security alert pastor waffe pastor Asimwe nange ne bannaffe bonna bonna okuleeta security alert obutwa buli riyo twawoninga Shamimu Malende honalebo waffe ne tumuwoninga ne tumugamba Shamimu Malende please tukwegayiridde please Shamimu Malende simanyi naye good enough yakolaki ne tuwoninga kati twawoninze gundi ani Ssenyonyi Joel Ssenyonyi simanyi kiki kyaliko naye tawulira Joel Ssenyonyi twamuwoninze honalebo zaake ye yasobodde okugenda ebweru ali ku under detoxification kubanga buno obutwayo bawa abantu babuwa omuntu ne bulwawo nga bawoninga ono omugenzi kati afudde kakati obutwa buno bukuvuga ne bukutwala ku cancer level 4 kati nga butwala kabaka kati bwe bukutuusa ku cancer level 4 ne bwokolotya kanso wa America agezezzaako era eno wa America bamugamba munange there is nothing we can do bwana Chemical Ali n'abatuwuliriza e Uganda list abantu abawereddwa obutwa bayitirivu naye bannange bwe bunaategeera ekibi mwagala nnyo excitement mwagala nnyo okulya mwagala nnyo okunywa mwagala nnyo bannange mwegendereze mwebereremu ate muwulirize nnyo social media eno temulowooza nti Chemical Ali balina kye bamusasula temulowooza nti Pastor Sibe balina kye bamusasula
temulowooza nti pato Uganda balina kye bamusasula oba Kkojja Omugezi balina kye bamusasula neffe tuyamba mmwe Chemical Ali wano omusajja yagenda mu mbuzi ekogga baani abamulwanirira twali ebweru nga tulwanirira Chemical Ali apa ntiro omusajja lwakomawo naye lwalaba batatu lyazamanyiza era akyatuweereza so mbadde mbasaba mwenna abawulira kolo yange eno mutwale ebintu bye tubagamba nti biri serious sebo neyanziza Chemical Ali kale sawa okwongereza ku nsonga y'omukulu oyo ndi ku social media kuno nsasula bannayuganda ebbanja limwampola nze ng'omuntu mmaze emyaka ena sikola naye ndi ku social media kuno kubanga nnwanirira mmwe abannwanirira nandibadde okuva mu kkomera nga nti kankiveemu nagamba nedda ebbanja abantu bye bampola nirode basasula yensonga lwaki ndi ku social media abanvumye banvumye neyanziza mu balinyomo balire ddala naye ng'engeri gy'emmanjiwa abantu b'oku nsi kuno bannayuganda yensonga lwaki kwende abambika mujja kumbika abanvuma mujja kunvuma naye nga nsasula bbanja lya bannayuganda lye bampola kati gwali eyo ng'ologootana olwana lumbuye tolwana nze olwana bannayuganda abampola ebbanja era njaddi basasula mpaka kubanga kyekyambeeza ku nsi kuno. Hello. Hello, comrade in the struggle, Chemical Ali. Yes, sir. Director of studies. Oliotya mukulu. Nkutumidde jeni muganda wange. Nkutumiddeko nnyo. Nange bwente. Aye nze ndikiriza ndogere mu Lusoga. Yes, sir. So abawuliza ffe tuyina kubeera twogere Chemical Ali ayiye ebintu bingi byawoniza bannayuganda emabawuliza. Aye bwe twakoba nti message ya Chemical Ali eya muganda waffe ASP asimwe n'abandi bakojja omugezi abantu bana abaweereza abafaayo ku bannayuganda ng'otera ebya politics wabiza bambali aye Chemical Ali yazza kale Chemical Ali oyikiriza nti omukulembeze woni ni Kyagulanyi Sentamu Robert ezo zina gwendikirizamu aye owoniza abantu bangi ndaba obomu NRM beena abo kana ono musaada Paul Cage the Lion of Mogadishu wamuwoninga nibagino bona abali mu magye aga Uganda wabawoninga omukulembeze w'eddiini ono Jonan Lwanga wabawoninga abakizito Lwanga wabawoninga wawoninga ku bijambiya basigirye bali mu ikomera eza kyotakoze aye bannayuganda wetubakoba nti mupasinga message eno mulisharing mu Twitter ku TikTok mu WhatsApp groups mwena mwekolemu omulimo kiri kye mukola babawoninga ku bya bank abakule abasubuzi muve mu Kampala abawoninga ku bya bank aya abannayuganda batuna kiteteega kukijja mu maiso kantwala omukisa guno okuteesa kwirobozi erya Chemical Ali okusooka okwebaza kitwebaza Katonda nti akakukumye ng'oli omulamu era nze nikwogerera bino ebintu ng'ezansaswire era erobozi lyange ng'omunnayuganda era ndikiriza mu Kyagulanyi Robert Sentamu nti ni president omulondi wa Uganda era ndikiriza mu mazima na bwenkanya bwe wano enfulira omukisa ku platform eno okusindika obubaka bwange ku bannayuganda mwena ng'afundikira tutidukira abaganda baife abali kufira abali mu makomera tubabande abantu bali tufaako nga honorable wa Mary nebyo byenje okufundikira webaleno webalirala. Hello. Ebale pan. Kale nyama. Ebale kutuweereza. Kale nyama. Kati bannange teacher ngamba bannayuganda mwenna era nga mbalabula mulekeraawo okuzalawa security alert ze batuwa bannange mukirekeraawo muzitwale ng'ekikulu kuba abantu bano bateekamu obudde bwabwe okutulabula ate nga batulabula ne babitugambe era ne tubirabako nti basaba ba mikwano mwenna gye muli bannayuganda ekirala kitalonye ekya kanso waffe wa Mary kitalo nnyo kitalo ddala bannange ne mwami Waiswa Mufumbira bakulabudde emirundi mingi bannange genda weekebeze ffe tuli beeraliikirivu tukooyo kaaba bane bwe bakulabula twala obuvunaanyizibwa ogende weekebeze nga bwe babagambye Waiswa Mufumbira
bannange tukyabeetaaga tubegayiridde. Ekirala Mayiga bw'oba osuubira nti gwe ogenda kukozesa pulezidenti waffe oba principal waffe ng'ogenda kumukozesa, ebyo weerimbye kubanga Kyagulanyi mwana waffe wa muntu mbwe, olabika olina kye weerabira. Kyagulanyi mwana waffe wa muntu mbwe, saawa yonna oyo Kyagulanyi alina okutuula mu ntebe ate kasajjamu tujja kubazza ewammwe. Ekyo kyo mukirinde ng'ambagga. Gw'osuubira nti ogwo ogusiraani gwo gw'ogenda okuleeta mugenda kutufuga, Muhoozi tagenda kutufuga, ekyo kimanye. Saawa yonna mujja kudda ewammwe. Tikya weebale kutuweereza n'abalala kabateeseeko. Hello. Sebo jake simu oba TV. Hello. Come on, kulamusiza. Nange bwite sebo. Ulambu gamba ki? Ulambu lungi pozo bosebo. Nebalekere mimwe balikooleza ggwanga. Kale sebo naye balikubeera kuyita mu bwangu sebo tugende. Kakali ticha ekirala kye ndi ku bannayuganda naddala information abantu no mu bantu nabeddwa okutegeera abantu nga tebawulira kiki bannayuganda bagenda kutegeera batya jajja tolwana nga bannayuganda omuntu awulidde n'ategeera oyo ajja kuwona abatawulidde bagenda kufanga biku nkiddamu kulimba bentegeezezza ne bawona bawonye abasigadde bajja kufanga biku gwe weewuunya omuntu omuli mu struggle ng'agamba nti security alert zetuwanfu nga ye tawangayo wadde security alert wadde yenkoko egenda okubiika naye gaganda mu struggle nga benjogerako nnyabo bannayuganda nzisiyamba na bannayuganda muganda wange fundikira tugende kakati n'ekirala lwali oba olabyeko ku live ya president ng'ali emubende sigira mbadde neebase ogirenga obadde ebase story bende wakutte bantu bonna beeye ku makuba kati bagagenda okutuuka Mutiyana polisi nga bumuliko okubeera tebamutegedde yagudde bugwe tuuka Mutiyana wano wonna ng'abantu kisi bali nako oba tebategedde oba kiki bwawo mbadde manyi wajja kukwata bamulinze at least wadde polisi ali nayo etambula emuliko naye tekisobose ekyo kiwedde Mayiga tusaba ave Mengo mu bwangu ekisinga kati tukuba nakyo. Hello. Yes, sebo teacher. Jebale sebo. Kale mukama wange nawe jebale ko sebo. Kale sebo yitambwango tugende sebo. Sebo nsoko okwebaza emirimu gy'okolera eggwanga. Webale nnyo webalire ddala. Bannayuganda tuyina obuzibu. Ebintu ng'ebyo ogenza byogerako ebbanga lyonna naye nga buli omu alowooza weeyogeza bweyogeza. Naye ekyo kituufu. Tuyina obuzibu obw'amaanyi naye nga bannayuganda basaana kubeera nga tubajjukizanga buli kaseera mukama wange. Sebo oyina akantu ke wayogerako ka surgical operations ne chupa za bia badde nkusabanga obeere nga afazali oba mu wiiki ofunayo olunaku lumu otujjukizeemu kubanga bangi bandiyagadde okumanya nga amawulire ago oba tekiniiki ezo naye nga bangi bambi tebaafuna mukisa ogwo. Kale sebo tujja kiddamu. Kaakati ekirala sebo mukama wange ky'ekyakatwa. Kitalo nnyo ekya mukama waffe muganda waffe kitalo nnyo ddala. Naye nga katwa katambulira ddala mu mbeera naawe gy'otosobola kukkiriza. Ntino nti n'abo bennyini abefuula abamu ku baffe. Soko mpulize nagamba kanso ne muwoninga omuntu omu najja n'agamba mbuwa lumbu yalimba alete evidence nti bamuwadde obutwa kyokka nga ali mu struggle kati omusajja afudde bonna bakutisa amataba. Nenga ate okirabye mukama wange era naliko ku programu eyo okiwulira nze kamwe koogera nze nkugamba ntino nti programu zo zonna mbadde nga nziwuliriza ebintu ebyo byonna obyogedde nakati esawa za leero wakyaliwo abayiika eminyira kati esawa za leero bagamba nti olimba simanya balina ebigambo gamba ebivuma ntulawaalo mu posti n'obuuza nti kaakati oyo baba nange ki obwongo bulimu ki byagala okukozesa ekigambo ekinene naye oluusi ne weewa ekitiibwa n'okireka
olide mukama wange kakati mu mbeera eyo yonna yonna eyakatwa waliwo n'abantu betuteeka okuteekako okwegamba essira weewaawo beefuula nti bannaffe bali mu struggle naye abantu abo nga bagenda basemberera emitwe emikulu waliwo abeekubya ebifaananyi babitadde ne mayumba gaabwe balaga nti first lady amuyina yamutungako ebintu ebyo waliwo embeera eyo gye tusaana okwekendeeramu ne luba nga tetugikkiriza kubaawo banga mu mbeera eyo yesebo mukama wange neyaza nnyo wangi nyabo balamusiza bannayuganda balamusiza bannange nkululumbu ye tukwebaza emirimu gyonna gy'okola okusookera ddala nsooka okugamba nti ekitalo ekya kanso wa meeri banna ekitalo nnyo naye oyogedde ebintu bingi nnyo era otulabudde lwakuba bulabula bambi oba obwongo bwatuba tutya situmanyi kati olaba ekyo kyogambye nti nno owino bagenda gyokya babiyite ebyo nga wobalabaawo basindika meseje ezivuma ezikola ki naye kasita omulimu kya mpuuga ne Charles Peter Mayiga lwe mwayita pulezidenti wange mwamutabulira akacyayi niye bw'abaako ekimutuuseeko kyonna teri mulala mpuuga ne Mayiga n'ekivumbi era pulezidenti nkusaba bagende bakkebere bannange twajjira omusota gwa mpuuga oba omunaku aliwo na mpuuga nze mpuuga lwe ndimuwona ŋŋenda kufumba kikere ng'enva mweraba okuba essimu oyagala okwewuliriza ate n'ebyo ekitimu tv kwe kikuba tekikola makulu muganda wange jjako essimu bajjako tv olwoka oyogere. Hello. Sebo. Jebaleko Mr. Lumbwe. Kale sebo nawe jebaleko. Ale nsinzidde wano South Africa. Sebo. Nkubabeera nnyo oli musajja nkukkiririzaamu nnyo nakuba atugaana okuwalampa nakuba atugaana okwogera amannya abantu abo bakulima empindi singa kati mbatandikako batukiyiwe tuzimbe ekirala bonna tubamanyi tubalaba ekirala mwami Kasumba oyo ab'ekalungu mutuyambeko nze zaalibwa olukaya mundako awo abantu abo ab'ekalungu omusajja ayise wayalikomye omusajja ab'ekalungu mutuyambeko omusajja oyo kale sebo toyanzanye sebo kale sebo Hello. 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 Wanji. Jebale kosebo. Nkali nyabo nawe jebale. Soko kusasira koliji munaffe yatuvudde ku maaso mukama amuwumuze mirembe. Amina. Oyina eddakiika bbiri zokka kuba obudde butuweddeko. Njagala kwogerako kuba DP block. Oyo eyayita mpuuga sebo tukulenga oli naye tukulaba toyina okumanya nti tulina omukulembeze gwe twalonda alinze kulayira kagwake kagutonye alina okukola ki alina okulayira mpozi nga mwetekeratekera kulonda ba MPs tulina president Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze w'eggwanga alinze kulayira kagutonye kagwake ye president w'eggwanga Uganda ebyo bye mulimu mwerimba mweriko okitegeera tulina omukulembeze waffe mpuuga ebyo byonna byokola tebigenda kuyamba era tebigenda kuyisaamu bw'oba olowooza nti nno ojja kuleeta wayazo ozirumise okwa Kyagulanyi ofune amasannyalaze awo weerimba amasannyalaze ga Kyagulanyi tomanyi gye gaava tomanyi gye wagajja naye yennyini tamanyi gye yagajja okitegedde ffe twalonda Kyagulanyi ye mukulembeze w'eggwanga mayiga negye emizannyo gyammwe gye muzannya n'empuuga
tubalengera tuli mukamoli naye tubalaba mulekerawo tuzanyira ku bwongo bamemba ba parliament muli mu parliament mutudde kubanga mmwe mwatuuka bannayuganda bali mu makomera bafa bayimirirawo ku lwammwe ne babalonda naye mubasuuliridde bannayuganda mbakunga omuntu yenna tayimiriddewo ku lwammwe okubalwanirira nammwe temuddamu okumulabya kalulu kubanga kino ekiseera kye balina okuyimirira nammwe abali mu makomera naye tebasobodde kuyimirira nammwe babaleseeyo njagala mbabuuze mmwe bamemba ba palamenti abali mu palamenti singa ogenda n'okubalaale nga tewaliwo bakubugiriza osobola okubeerawo nga tewaliwo bantu naye mmwe mulaba nga mwatuuka naye tewaka kyetukola sebo jebaleko sebo kale sebo nawe jebaleko ine dakiika 2 zokka mbadde ngamba abantu bonna bava mu diaspora nga badde Uganda babe mwegendereza nnyo abasajja tageti yaabwe bagitadde ku bantu abali mu diaspora era buli muntu ali diaspora bwodde Kampala funa akafo weekwekawo otuule okole emirimu gyo bana basajja bamalirira dda Museveni si yafuga eggwanga muwozi yafuga kyova balino lyonna ettemu ayagala kakasa muzeeyi we nti bo batemu balungi era bwe bategendereza ennyo omwana alina amaanyi mangi tulina okwegatta ffenna bannayuganda ne tulumba nga lumu ffenna ne twegatta ne tulumba ne tugoba abakongo baganye omulaba omukongo aganye owulidde mukulu wange abakongo baganye abakongo beewaddeyo abakongo balwana naye mwe we muteerwana ajja kubamalawo abasiraamu bonna yabaawulawo n'omusajja atudde mu ntebe y'abasiraamu ti musiraamu kyobola ebintu byonna babitunze babimalawo ate kati gavumenti eri bubi teyina ssente buli kye bakwatako bakirya buli ebyo bye byange mukulu wange kale sebo nawe bali kubeerako baba kati amanya gange nze bajja basaaga kansooke okutwala omukisa guno okusaasira ennyumba ya kanso wa Mary omukama amumpeera ekikumu ekyemirembe ne Katonda agumye abafamire eyo naye kyengenda okwogerako ngenda kwogerera obudde butono mbadde nsaba omwami oba Honorable Geoffrey Lutaaya ekintu kya Gasumba okumwekirikamu takitwala nga kyakuzannya kubanga Gasumba ye bamuteekawo singa babaawo embeera eyo akola ekintu kimu nga bajja ne bakuwamba ne bakutwala ne bakubuzaawo bakubuzaawo bakujjayo bakuleeta mu kkooti Gasumba ng'ajjanga alaga nti nno era nga bwe kyali ku muganda waffe Jakana Nadduli kubanga Gasumba ye obutwala bumuwera mu kkomera bino byajja mu kkooti okwogera nti nno nti simanya abadde ayawulayawula mu bantu ayagala abavandimwe batuteme byonna era byonna statement yagenda okufuluma yonna nga Gasumba yasaani Jakana Nadduli kati muganda wange Geoffrey Lutaaya yali badde abeera mwegendereza nnyo kubanga bakifeesi bagenda mumuyoola omulundi gumu bamukube munda bamala omumukuba munda ffe tubeere nga tumubanja agende okuvaayo ng'alwadde okulwala kwe kufa kwe Gasumba mutemu nnyo Gasumba abantu abatta bangi bagenda okutta bangi bakyatta bwe kasitaalaga bino byonna byogera nti alangirira olutalo naye Gasumba sijja kubeera ku Geoffrey Lutaaya ndi mugamba nti oba yegendereze ne naawe wegendereze obusungu bwaffe obw'Abannayuganda Gasumba nfundikirira ddala ku lw'Abannayuganda bonna Gasumba mulaba nga atuusizza ekizibu ku Geoffrey Lutaaya Gasumba babeera bonna tumanyiwo temulinza temulinda kirala tukooyo kaaba webale nnyo kuweereza Ssaabasajja Kabaka awangaale kulamusiza tisha balamusiza ne bannansi bannange bannayuganda bannange bitalo nnyo ya mukadde waffe kanso wa Mary omukama agumye famire ye naye omukama amuwe ekirumbe ky'emirembe nze
nja kusaba bannayuganda nja kusaba bannansi ffenna banne tusabire nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert President w'ensi yaffe Uganda gwe twalonda. Bano abantu abamuli ku lusegere bwe twalusuubira nti bagenda mu kwasaganyizaako tutambuze ekintu kya struggle tujjako tutwalaganyisa Lukamayo Tebajja okwotwa omunyalanda omutuusi Kiwere Museveni bantu babi nnyo nnyo. Ekintu ekyakoleddwa omukulu oyo Mpuuga nze nkyebuuza nti omuntu ddala Mpuuga munnayuganda bannange essaawa eno ebintu ebigenda balasi bye batukolako waliwo ekintu omuntu kyakola ne weebuuza nti ddala n'omuntu oyo omukuffe oba banne tusabire His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert tumusabire tumuteeke nnyo. Njagala okwebaza abantu b'e Mubende abalaze omukwano pulezidenti waffe wabadde akyalidde kuwemu ku famire mulwanyi munnaffe abatemu bano abatujju abakulembeze Lukamayo omunyalanda omutuusi Kiwere Museveni obadde olirayo obulamu bwe naye bannayuganda tugume tuweeyo obulamu bwaffe tulumbe street tusaleko enguudo za Uganda nga tuyimba ekintu kimu nse Lukamayo Tebajja okwota omunyalanda omutuusi Museveni ne famire ye bakomererwe bano abantu kale munnange. Hello. Hello, Mr. Longbid. Wanje. Njebale sebo okuweereza. Njebale. Osigaze dakika 2 zokka. Bana yenga kale. Webale okuweereza nze kyembadde njogerako. Kyembadde njogerako ekikulu ennyo abo abantu bonna abeetoolodde Kyagulanyi. Why don't we get some people to help us ne babeera neyemengo nga tebasobola kukkiriza oyo omusajja Kalina Lugaba okuyinnyayo. Ekyokubiri lwaki oyo abasajja totuyamba n'okwatako n'oyo omukazi Sseruwungu oyo Patricia manyi temwagala byogerako ate oyo ye Pastor Simwe bambi muntu mulamu engeri gy'abyogerako bya mpolampola y'omuntu kubamu abasabotaging change ne struggle n'oyo omukazi asaana kuteeka ku butondalo ffe tukoye abantu abatuliramu olukwe nga babeera kirala ne babeera kirala kuba Abannarwanda bonze sikyabategeera kati n'oyo Gashumba wulira byayogera era alinda kati kutta naye yamala jakana kati ayagala kutandika lutaaye. Abantu betaaga kusancriminating one by one omusajja ne bwe yagamba kubatematema ye yali asinze babatemeteme butemite kubanga nga bwe wagamba nti oba abantu abamu basaana kufa Obuganda ne Uganda efune emirembe. It is the reality. Kale toyanze ne bannange ne kwano. Kale. Hello. 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 C'est bon. Bannange njagadde ngumya wano amasimu eddakiika zino 5 zisigadde njala kukola public statement bulungi nnyo. Njala kundetegereze bulungi nnyo mu video lwange nakoze omwezi 8 omwezi ogwokubiri mwaka 2023. Njala kukola kye tuyita public statement. Najja mu struggle eno nga sina wenkoza application. Najja nga muna Uganda nga nkulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wange omulonde. Nkoze emyaka 4 gigenda mu gwako 5. Pako nafuna enjege yangwako ne munwanirira era bwe navaayo nagaana okusirika ku lw'abantu mmwe benwanirira. Naye abantu tulina abantu abali mu struggle bonga balina bye bakimamu n'okuba nti balina bye babikkiriza. Nze jjajja wange ne taata wange ne mama wange bankuza nga nina okwogera amazima. Yensonga lwaki Yoseri agezezzaako okunsiga buli nzira esoboka naye eremye.
n'okunoonyaako buli kakyamu konna we kali kalemye. Butyo ebintu embaga byonna byonna bituuseewo ebitundu 99 ku buli 100. Njogedde ebigambo bingi nnyo. Naye ku lwa bannayuganda bessaagala bafiire bulwamu bwabwe. Nga tulina enkwezenge mu NOP. Njagala buli muntu ali kuno oyina Facebook account. Mbadde mbasaba n'obuvunaanyizibwa Chemical Ali addeyo mu People Power nga bwe yatandika nga NOP tennajja. Buli omu njagala owandiike ku Facebook account yo nga either onzikiriza oba oŋŋaana. Opinion polls zambwe nazira nga zinzikiriza okudda mu People Power nve mu NOP. Nina kyenjagala okukola n'okutaasa obulamu bw'abantu abasinga obungi ng'obudde bukyali. Sigenda kufa ku criticism nga ntaasa bannayuganda. Kubanga mu People Power buli muntu aleeta mutwe gwe. Tobeerako limiti nti ono sigenda mwogerako. Mbasaba mmwe abali kuno buli omu ku Facebook account yo njagala kudda mu People Power NOP nsooke ngiteeke ebbali kubanga mulimu ebitatambula bulungi. President ajja kuvaayo kubyogera nenze nina authority ne mandate esobola okubyogera nga sina gwentiriridde. Kabere bloga yenna anajja nga yemasaga ng'eggongole siba akabugo nja kumwambala okusevinga bannayuganda. Little I didn't know that when navaayo kuwa security alert okwetoola ensi yonna na saving abantu bangi nnyo. Abeesulayo gwa Nagamba baasulamu akaba. Brave nempa security alert omuntu naawona sinze mbamponyeza ekifaananyi kya Katonda. Buli tufiira omujaaso w'amaanyi kati nga Kanso Anthony Wameli okufaakwe nga namulabula abantu ne badispising information kinnuma. Nzukusenga ndaba ekifaananyi omusajja afudde. Ninga namugambirawo after 2 days nga maze omuwapozera muga Kanso bakuwadde obutwa. But enkwezenge eziri mu NOP ne ziva ne zitandika okwasamirira ng'obugego bukalu bwe batedde ku mudaala nga bunyoka kenswera. Kubanga abayina ebakolera tebaagala nkyukakyuka. Kino njagala kibasaba buli omu anzikirize nzire mu People Power nsooke nteeke NOP site. Nina okusavinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu, nina okusavinga obulamu bwa bannayuganda n'abalala nga ndi mu Lobadaba style nga siina limiti. Kuba akamanyiro kasusse. Nsaba n'obuwombeefu nzireyo mu People Power NOP nsooke ngiteeka side kubanga NOP erimu ebitali bituufu. Sitya kweŋŋanga muntu yenna njagala kuddayo kolegiralite yange ya Chemical Ali ng'ali mu People Power. Ajja yenna nga nkulabisa nze nga nvaawo nga nsevinga abantu abalala. Tukooye okukola lip, tukooye okuziika abantu ng'abakolera ejjimba tulimu. Mbasaba n'obuwombeefu bwe tuba bakutaasa bannayuganda banaasigalawo. Tukooye okufiirwa abantu ababuvunaanyizibwa. Omusajja Anthony Wameli yava e Uganda n'ajja wano ku luwange gw'atasinkanangako. Omuntu omu n'amukubira essimu n'amugamba Kanso komawo. Naye ng'ali mu NOP ng'ayagala nsigale mu kkomero banfiireyo. Nkunyigi muwadde n'asigalawo. Musajja bamusse naye nga namugamba ng'amaze omuga Kanso genda weekebeze. Kanso agenze n'abalala. Shami Mubalenda ali mu mbeera etategerekeka nga ne baamuwa butuwa. Naye nga tujja twogereza nga nti obutate buliyo simbi biki ani ambotiisatiisa abantu kubanga ye tebannakwata kuwe. Kubanga yo state eyagala kuteekawo kintu erage nti abantu ekimbeera teriiwo naye ng'ate embeera weeri. Babasasula kukola ekyo. Njagala nzire mu People Power NOP nsooke ngiteeke side. Okutaasa Kyagulanyi n'okutaasa struggle n'okutaasa bannayuganda kubanga mwanjiirawo omubiri nga siriiwo. Kyensaba buli anajja ngenda mwambala nga bw'ajja. Kyensaba njala kudda mu People Power NOP nsooke ngiteeke side. Nga nzija nga freelancer nga nsabula embwa zange n'embuzi n'enkoko n'ebiteega n'eŋŋenda. Sirina gwe nvunaanyizibwako. Simanyi ono yaani simanyi ono MP simanyi ono Kasasiro jjajja bikoola simanyi ani.
Mvunanyizibwa ku protecting abannayuganda na president gwe nalonda igwengoberera abasigadde si bavunanyizibwa akukujjako bannayuganda. Mvunanyizibwa ku bannayuganda ne president wange so si bannabyabufuzi ne ba so-called hopeless idiotic bloggers. No, tetugenda kulowooza ku same level ne same page kubanga tutegedde amu ina kimuyisaawo okugaana abafuta ofuna information. Kyensaba njagala nsooke nzire mu people power eri n'ebiriyo tetujja bisobola kubanga bakolera mu bangi. Buli omu njagala ogende ku Facebook account ogambe twetaaga comical area adde mu people power nupu esookedde sayidi tusooke twetwale osalo tunasobola okusevinga abantu nekisiso okufiirwa abantu b'obuvunanyizibwa okufiirwa Anthony Waberi ogumu ekyo tufiiriddwa eddibu ddene nnyo looya ateewulira atambula kizibu nnyo okusanga looya n'omugamba ekyo tunakiwulira nga takulabanga nako nga looya teyeewulira oyo agenze tugenda kuzzaawaani. Shamim Malenda badde alwanya abantu bonna essaawa zino ali ku kitanda balooya basinga bonna batunudde bwe bati. Abantu bali mu kumabba mu Kampala teri aboogerera, abantu bali mu kuttibwa teri aboogerera. Munupu mulimu enkwezi ezaagala okutta abantu n'okusuula ekibiina teri akyo kuba buli omu asirisi kubanga alibo bakolera okuba obusimbi bagibo bono ne struggle simbi bagita njagala kuddeyo mu people power nga ndi freelancer nga nkuba buli kiramu. To protect Kyagulanyi, to protect Ugandans. Mpaka nga Museveni avuddeko. Kubanga kirabika tubeera eno mu nuupu eri abeefudde ndi bannannyini nuupu ate nga baagala gisaanya ate bagikolemu ebintu ebirala. Kati tujja kudda eyo. Njagadde bagamba publicly kubanga ndiredde okwambalagana n'embwa yonna embizi yonna ezitandise okwefuula nti zezimanyi nga tezimanyi. Ekyo kyo nkibagambiddewo kubanga tetujja kkirizigana bannabyabufuzi basasula abantu okujja okubuzaabuza abantu nga mazima bagamanyi. Kyenjo bagamba ekyo kyo kibasabye mbutere buli omugenda ku Facebook account yo onzikirize kubanze nkolera abantu sikulya munnabyabufuzi. Nkiddamu nkolera abantu sikulira munnabyabufuzi kubanga najja ne bagamba ndi mu struggle eno kuba sina kifo kyenjagala mwali muzenyinza okwagala okwesimbawo sina kirowoozo kyonna kyakwesimbawo sina kirowoozo kya ofiisi yonna nwanirira munnayuganda gwe simanyiiko ye nga mmanyi gwe soogerangako ye ng'ayogera nange kubanga njala sevinga bulamu bwo nakusevinga ggwanga lyange n'abatasobola kweyogerera kyekyandeta ku social media. Tusinkane ku Lwokutaano mu program Open Roof. Sijja kwogera kigambo na kimu constructively essimu essaawa ezi bbiri video njigadde mukama wa 13 ampeera tusinkane ku Lwokutaano mutambuze video eno mugende ku YouTube channel yange oteekamu erinnya Lumbuyo Fred ojja gisanga channel zonna zimusangako ebibuuzibuuzi nga batandika agafaananyi bageditinze oyo siyenze. Njalo bebaza mwena bansabidde okusuuka omukisa omuyaga guno gabaddewo mukama akyambise kaka akasubi mwebali nnyo balire ddala buli eyambise webali nnyo balire ddala kubanga gwe simawulire mukama bankuumire atakumira mpeera mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.